Nantongo obononya stand ku station. Kale woba oyina kyononya ku station. Togenda kukifuna. Lwansonga ki? Station manja sikirasiyo. Gwataloga station manja bategota nti station ali akuloga. Abantu bajja gundandoga gwatali mulogo wategedde ddi. Timbadde olina kubanga obadde mu ssabo ne weeraguza. Which is now wali ogenze kumuloga ne bagamba nti akuloga. Station manja yazafuna ebizibu ebimu kubanga Mukama alimuwa omukisa. Station Katonda yamuwa endabika n'amuwa eddoboozi n'amuwa okutegeera. N'ajjera mu bless. Yajjira mu bless ye omanye abayimbi bamala kutoba nnyo. Station yajja n'oluyimba yali mu karaoke. Naye oluyimba lwe yasooka ddala okukola Silver yalubawa ne Sakyewa. Station waabwe okuba nange bwe nti yali hit. I'm a woman ayina enkudi ensava. I'm a woman all seasons ayagombe bali musajja. Ndi mukazi ayina akaziga. Ndi mukazi anyuma okulaba. Ndi mukazi omulungi atunula obuswandi n'obusomi n'obuwoomi. Ndi mukazi ayagombe bali musajja. Olaba abatulakako mu birooto. Yo network zio network. Eyiye erirudawa. Nze abantu bandaba mbawuli basula motors. Tamula mba am. Baspeaker. Bamusuuza. Nze buli muyimbi golaba. Webuze lwaki nze mukwano gwa Kamiyoni, ndi mukwano gwa Bebe Cool, ndi mukwano gwa Bobby Wine. Dawa the top 3. Ngo bavudde kabo, ndi mukwano gwa Kenzo, ndi mukwano gwa David Lutalo, ndi mukwano gwa Gravity. Bwemba ndi mubina ndibade. Bo ozatwa banyi value yange. Bajimanyi. Muleke kulwana ntalo zitali zammwe. Muleke kubeera ku bantu. Nja kujja nkwokere mu kayumba kumeke naabe. Kazi tamayiri nyaya General Jeriva. Balinonya mujja kuliwulira. Muve ku bantu man. Nja kwokera nnyo ko mu kayumba mukasiisira mukumeke naayi. Asirikosi ozike bisiriza. Omulabi waffe omulungi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwebazizza okubeera nga ate otwekuumiddeko ebbanga lyonna n'emboozi ze tujja tukuleetera wano ku Blaze Media. Sinze nze kandi ne Dam Jennifer n'amafulawa. Ensonga actually madam ntadde nsaba obuuze kubatula. Abatula batubabuuzaako. Tubagamba nti muli mutaffe tetuli bulungi eno just naye twebaza alhamdulillah tukyali balamu ane wankwadde waliwo abatugenzeeko abatuvudde ku maaso still rest in peace Joram tusaba Mukama akusonyiwe ebyakusobako akulamuze ekisa Fangoni Soja mwenna Fangoni CEO mbaga nti tugume twaveri Mukama tonje tulina okudda nkimanyi nti ebigambo bingi bigenda kwogerwa era banji batanisedde okwogera nola abadde boga tebalina kiboogeza kate waliwo ekisobola okuboogeza abajja nkezi bali ndoza bwe guba mudido bafunye olaba abadde bajjonkera tewali nsonga n'olwekyo mu byonna tekwasa Mukama Katonda nti omuntu aba tuvudde ku maaso aba agenze ekisookera ddala abantu njagala mbagambe nti obulamu bwe tuyina okufa n'okubeerawo byonna biri mu kiseera kyekimu osobola okubeera n'omuntu ne bagamba nti agenze abantu bangi bebaka bwe basimu buliri ne bebika nga munywedde kyayi muyingidde obuliri muntu n'akala ekyokufa climax y'obulamu end of life kubeera kufa ate bunjemu ekigambo accident sometimes abantu balaba accident ng'emmotoka zigongobadde nnyo zeefunyiza n'olowooza nti abantu bangi nnyo bafa waliwo accident esobola okubeerawo ng'emmotoka teriko wadde akakwagulo n'aka naye ng'abantu bonna baweddewo ne wabeerawo accident ng'emmotoka yefunyiza yonna nga temulimu n'omu afudde kati Katonda alina enteekateeka za buli muntu first of all Katonda alina deeti zaffe olunaku lwagamba lwe yakuyita ne bw'okola otya ne weeroowala otya ne wabuza ebibuuzo ebifaana bitya era olina okuba nga lwerwera ateeka kalendayo kwaliko deeti yaalwo buli ekizaalibwa kimaana kifa n'olwekyo njagala munnayuganda ategeere nti buli ekizaalibwa kimaana kikola ki naffe aboogera tujja kufa naawe ayogerera abafudde ojja kufa naawe asekerera abafu era sitiro ojja kukola ki mu byonna kye mbagamba kiri kimu tewali kipya kye mugenda kwogerera alien skin
Kuba babyogera bingi mwogeredde fango ne mwogeredde akabira mwogeredde alien skin nze simanyi lwaki Uganda yensi gy'obeeramu nga mukama buli lwakusitwa lwakusimuza nga ofuna abalabe buli lwolinnya ku ddaala buli lweweeyongerako okola abalabe abantu bakunyiigira bunyiigizi nolwekyo gwali eyalowooza nti olina bakuwalana nze ebintu bingi mbirabyeko nze nabadde wano nga ndaba ekyabadde enakivubo era nyongera okwebaza Idi omupya aliwo akola nga Idi yani abeerani omwami akola nga Idi kuba kati si Idi wabula aliwo nga ow'ekiseera acting Idi era nsaba ndowooza gavumenti acting Idi bamuwere ddala olw'ensonga nti mbadde sirabangako ba Idi ayimukirawo n'atambulirawo n'agenda ku ground wano Espain enkuba yatonye ne Barcelona netwala buli kintu amayumba negagwa buli kintu kigenda eyo nayo amu yazimbayo wano buli mwaka wabeerawo omuyaga ogubeera mu America gwakabeerawo recently nze waliwo nagenda Dubai my first time ogenda Dubai enkuba atonya ne tubeera staka ku airport nga ne wobeera ni in fact kwaliko n'owekitiibwa Robert Nabbanja kwaliko n'abaminisita abalala b'ensi endala abazungu bani nga ne wobeera ni nga tewali nnyonyi eyimuka twalina kulinya Emirates nga tewali nnyonyi gye bakkiriza kuyimuka mu bbanga abantu baafa ebizimbe byagwira abantu Dubai nolwekyo gwoba oyogeza obutamanya I think wansose n'ofumintiriza enkuba atonye zana yonna oluguudo ne lusalako nawo amu azimbyewo enkuba atonye ku mukwanako edi eri wansi enkuba yabadde bweyogerere ng'oluguudo nze newuunya lubiri ku lusozi enkuba in fact twasooka nakulaba ku lubiri tenti nga zigwa kubanga waliwo otiba Katikkiro otwatandikira okulaba ekibuyaga enkuba naye wabaddeyo amataba ge bayita amataba gennyini nolwekyo mu byonna bw'obanga oyogera njagala oyogera nalabye n'ebizimbe byajjudde amazzi naye amaduuka gamu gajjudde amazzi nolwekyo mu byonna kyenjagala omanye gwe Munnayuganda ayogera yogezanga okufumintiriza yogezanga abantu abasinga mulina kadi gye muzannya eya simpasi ey'obwavu maama ffe abaavu buli mugagga waali ewa Katonda gwayimusizaamu mumukubira mu kadi y'abanaku mumukubira mu kadi mwani yabagamba nti mulina kubeerawo mu bunaku bwammwe ye bwe mutaabwejje mwana agenda mubajjamu naawe mayinde wagirwaza weeyita munaku buli kaseera muzannya simpasi nze ndabako abaana abavuma abantu nagamba munnange ekituvumya abantu tuli baavu omwavu olina kumanya nakuyo ne beekuwano nga mugamba mama wa Madubala abadde avuma bantu nga nnyina amulaba Madubala twali kye tutaamukolera nze kennyini nakwata Madubala ne mutwale wa Ajamis Kigundu Sekasi namukwatira amaduuka 3 n'agamuwa free give amaduuka bamukwate kapitali mu millioni ezisuka mu 10 ne mutwale wa mukwano nga bamuyita Nalongo Bridals nze kennyini namukwatira sente ziri waggulu wa millioni 5 namutereko ne pelolo sula moto oziwano wetutudde yamuteeka ku pelolo kumpi buli lunaku anonawe sente buli lunaku mama Fina yamuwa sente nga mulaba sitano mama Fina yamuwa millioni 25 mwaraba millioni 5 sente ze mutalaba nondera amuwali tulaba nonderemu mama Fina sente ze yamuwa tulo nonderemu nawe ndi mu live ate onsumbwa n'emmotoka it's okay balize njije nkwese mama Fina yamuwa millioni 15 mwe mwalaba 15 enda teyazogera yagera namugamba munzimbe ennyumba bwe tuuse wano namusaba sente King Saa yamuwa bakakadde ne kunyumba kwenyini yagenda ennyumba yo yagimala kwegamba nti ezo sente ze baamuwa ekyokubiri alina omulimu gwe oguli stable nga tumanyi ffenna nti atunda ngatto naye isi Morax Kase yamugamba kano n'alowooza nti serebu abaana mwenna balina pages TikTok nga muli ku TikTok mulowooza nti muli baserebu kino kibagamba mulekera ovuma abantu enough is enough bw'oba oyagala vuma levo yo wezuule munonye levo zammwe ate ne levo yo waba takuvumye tolina nsonga lwaki omuvuma twajjirwa obuzibu mu Uganda nti kati buli muntu afuna essimu nga si kasiru olaba ne bakasiru boogera olabako kasiru ayogera ng'akola sayini naye wano twafunye obuzibu buli muntu alina akasimu yeyita serebu yeyita sita alina page ya TikTok yeyita sita alina omukutu gwa YouTube channel alaba nti asinga ne TV amaanyi n'otomanya nti YouTube channel zatandikira mu America naye era CNN bwe batenayogera nti
nti Trump ye president TikTok tesobola kulangirira president ne YouTube tesobola kulangirira president tesobola kwogera kigambo kisembayo kati awo njagala mbabulire common sense is not a common but mweka catalyst wekake obeeko ne ka common sense akatono ufunewo okoma abantu tulabeka abantu bangi mubaddamu ejinza obulamu bwabwe abalamu batidde obufumbo mubatidde amaka mwogerebeka mazina omukyala muta Aidi Namatovu akaaba buli lunaku mukyala Jeffrey ayina omukazi gwakolimira oyo omukazi omusiiwuufu oyo buli lunaku oyo omukazi era agamba omukazi ono simanyi kye namukola oyo omukazi simujjukirako na myaka gyaffe gye twayimbirako sinaye mbadde mumanyi nkalabako ku YouTube kyalo nkakazunga ne bakasuku kabi kazibu kasiiwuufu kazibu tekanyuma kulaba tekayina kiddako obulamu buwumpi nnyo kagamba mboki anti buli kaseera abagamba nti Aidi yanoba taliye walutaya simanyi biki Aidi nga musajja mmale muweeka nkole ki bo buli kaseera be bafulumya breaking news buli kaseera buli dakika bafulumya breaking news gwe nga tewandereddeko ssente ya abantu bangi balemeddwa njagala nkubulire nno mwemulaba ensi mugiraba wano abantu balina ebizibu omusajja ontajidde ku miggo wano bwenga nitagitadde wali tatambula mumukyamulaba nga awerenyeramu tagitadde wali kati njagala ekyo kyokka kikumale wuyo akyalinawo oba oli yajja ku miggo ne muyamba bamuwa miliyoni bina naye n'okunkubira nti thank you yagula emmotoka yagula gye yeevugiramu n'okusuubula naye omanyi bwe nabonaabona naye ffe tuyambye abantu abamu twabongerako ne tomato sauce nze mundeke kwegamba nze byendabye embirabye abantu balina abazibu ffe tulaba abantu empenyero bwe girabye yagiddemu n'emigga egyo jija kitadde ku muti ensi eyina ebizibu ebyaddala ensi eyina ebizibu ebya serious ate njagala bategeeza nti abantu bafa abantu balina ennaku yaabwe buli muntu nno mu maka mwali oba buli omu waali walabira omwezi n'enjuba nga bikola ki olina beweegomba sajja manja yagamba nti beweesiimisa naye bote ki abantu bemwegomba balina ebizibu byabwe bibamala mbanyinaze eddoboozi liyitamu abantu balina ebizibu abantu bemwegombesa balina ebizibu bemwesimisa balina ebizibu abantu bemukolokota balina ebizibu byabwe banaye muve ku bantu omuntu ajja keera ku makya akufiireko ojja vuma omuntu obusungu bonna bonna bebamuvumidde abukuŋŋanyiza omuntu omu abukumalira nze nagamba madubala anumba nga wano yasooka kungoba waaluuna nga sikyali awo aluna mmere oba otudde bwoti nze simanyi na budde bwe yakolerangamu twayagala omuwagira nga mumbuuze nga togimugulako nga ya mitwalo 7 netwekakana zo netuzimuwa tumuguleko nga tozimuwa natagikuguza nze simanyi oba zalinga zize oba alinga bizinensi sitegeera madubala netugaba madubala nemugaba madubala nvaako nanumbalumba nga wano nanvumirawo nemugaba madubala abeera mugezi nvaako madubala nvaako yagaana nemugamba lunaku lumu ojja kukeera ku makya onveeko bandi awo ng'ayingidde muzenyi neŋŋamba otyo bandi awo ng'ayingidde Janet Museveni konza otyo nga buli kaakola nkawaayo muwoozi nkawaayo balina bagamba otyo ekimala ekimala kikola ki ono ddembe alina lingi loza limukooyi kati no ng'alimbuliri yebase bw'ali azikefusi bw'avuma gavumenti embi yebase mbuliro omuvubuka atandika mpola okwonooneka atandise okolera obusolo obunene ennyo muse mudondoli simanyi yagutanga kukumanga simanyi biki kukumba simanyi kukumba atandise okuzina akutta obusolo abukoze atya yefudde mbu serebu buli serebu yeyisa bw'atyo olaba ffe tulina amannya naye atukyasuubula emivumba gyaffe mutusanga mu wino nga tusuubula ojja kunsanga ku amu nga nsuubula era nze teweekanga ng'onsanze nalabako naye yankwata akavidiyo mbufulufiga wuno wano so what nze atabbye gwe batakubidde enduulu togenda kuŋŋaana kusuubula kubanga nina okusigala nga nkola ekyokubiri mmanye ekibadde kimbeezaawo nze nina n'abantu benneewuunya abantu bagenda ne batuwaana ne bagamba ne balowooza nti basobola okukeera ku makya ne bangoba ku bwadivise oba obwaki ntefa n'embotoka bwe saabuli naliwo ntya
bwe saabuli bwe naliwo bwe nsobola okubeera wate n'okweyongera lwansonga ki mu bulamu omuntu olina okumanya ennaku yo ate olina okumanya gy'ova ne gy'olaga wakola YouTube channel kola YouTube channel yo bwe tudda ku families z'abantu bonna balina YouTube channel balina ebizibu byabwe naawe gali wano olina ebizibu wamu osobola otuwa n'otandika ku family otubule ku story yo gwe kale sooka okola YouTube channel yo otula ku YouTube channel y'abantu babuulire story yo tulaba banaakulaba nga mwe mutuvuma ne babalaba yogera ku nnyoka eyakuzaala kale tulaba banamulaba ndi mama omwagala nyera wa kitiibwa kati tuula kwansi kwata YouTube channel yo oyogere ku story ya nnyoko yafuna ate olubuto yakuza ate aliyudda watulabe oba banaakulaba so omuntu gwe balaba at least mwe muka credit mutwe ku respect okusinga otulinyiri otuvuma omuntu omutwala mu kooti ne muwoza emisango ne muvaayo nga yakusookereza siggo omusookereza n'addamu n'akuvuma n'omuzaayo n'addamu n'akuvuma kati nga nsobola omuzza mu kooti bwe mukola eki batuuka mu kooti mu nsonyi bwe mukola ekintu so abantu banoonyeza amannya balaba yimba atandikira kuba mwalabe omwana yabadde avuma mama fiina mutunulire nga bwali nebase ku mama fiina gweyogerako mumanyi wamwe bakiddeko obwa mwana avaayo n'agamba mbuya ne bakako n'okunzalamu nanzalamu ankubye mu nnyimba nvuma tekiwooma kyekyanneekwanira kikadde simanyi ensi yonna tute interest up to now nakati akomyewo ebiseera bwe yakomawo n'ayita mama fiina yeegayira naye mugamba mama fiina kyonnoonyako kikulu saagala kuteeke mu bantu bempaana mpaka lwoliva mu bulamu bw'ensi toddangamu okuŋŋamba mbu nsonyiwa oyo omuvubuka dakiika 2 ndabye sefuka amujja yamutadde ku peegi ye kwegamba nti omuntu aba akunoonya n'owulira ofuna w'otuuka n'ogamba naye ono kyenina kwegamba njagala mbabulira abantu batatadde emitima emibi omuntu akwetera omutima omutono n'ogamba kama mbaya ndiwoze wa Katonda kubanga wabeerawo ogamba nti enough is enough nze sikupostinga ku peegi yange sikwogerako ku mukutu gwange ne ku TV tomwogera toli wase kwogerwako nze mbabulye ffe tufunye ebizibu nze omukazi wano yali lubuto omukazi ekisa kya Mukama yamwebakako ng'alina ensunda emabega yes kisa kya Mukama n'atuga mukazi alina ensunda emabega mpanvu weziti ye yazisikanga ng'alowooza bye bigaga byasika mbu yalwala ensundo empanvu ennyo n'agamba olunaku lwe yamwebakako yatomera emmotoka yonna neggwawo nina ne voice note bweyaga njagikwa kuba yatugamba mundikodinge n'agamba kamukubira essimu nga muya n'amukubira saakobakako gwe saakobakako saafuna ebizibu bwe mbaga nakwebakako nenkola bwe ndi ng'olina amajindu n'agamba noonya omusango bwe nguvaamu nange noonya okwetakulula ku mukazi naye kati noonya bwe nkivaamu anti nali nsonda ssente abantu tebamunoonya kati bwe nkiviiramu njagala mbabuulire ffe twajja mu musango guno nga tuli ku interest nti oba tufune ssente oba kiki twajja okufuna amazima n'obwerufu n'okusetinga coincidence mu bulamu bw'abantu abazze banyigirizibwa amazima n'obwenkanya bwe muba mwe mwajja okufuna obwenkanya lwaki mwe mulina pressure y'amaanyi fe abalina omusibe mu shero tetulina pressure nobwotugamba nti mukome omwezi ogujja n'otugamba ddi n'otugamba tetulina pressure yonna kubanga tumanyi nti tuli ku kituufu bayibuli egamba nti omubi adduka nga tewali amugoba ffe tetulina pressure yonna n'owotugamba tubeerewo January to December tujja kubeerawo kubanga tukimanyi era amazima gakolaki gajja kubala gaveeyo abantu bangi baagadde nnyo okukola amannya abantu bali ku TikTok baagadde okubbirako abantu abala bajjanga bastruggle bali mu kunyagulula abantu omuntu ajja nti mbagira abantu bannyo bendebe nga bajja bagamba nti bawagira Bobi Wine ne bafuna views ne ziwe abatandika omuvuma ffe twaliwo nga zenga nakigwanya ne struggle yatusangawo erinya full figure olimanyi oliwulidde emyaka emeka olimanyidde ebbanga ki osooka ojja otandika okunvuma serious struggle serious TikTok ya myaka 3 nga bajjeko Facebook covid omukazi ajja wano ng'alina olubuto ng'ayagala kwetuga tamanyi nnyindirwo najjanga wano abeera akaba mu nnyumba mumanyidde emyaka tabangako na musajja mumanyidde azaala omwana omu namu abasajja 15 mumanyidde emyaka yetunzeko Sudan yetunzeko South Sudan yetunzeko natandika okuwulira Malaysia kuba yankoleranga video wati nemula omusajja obubangaali nze nga simanyi
ng'agenda nadda n'agenda nadda n'atusangawo paka we namutuza ne mugamba naye ogenda nodda naye era tolina ssente yansanganga ku dduuka lyange ne mugamba kola edduuka bwe riti funa ekibuya wonna oteeka edduuka laba awatakaliza bantu ne mugeeza ebifo era nafuna edduuka awo ku kibuya awo ngewa akaduuka awo ku ntebera oli awo nafuna akaduuka engeri gye bamanyira bo tukozesa ebitundu by'ekyama babiranga ekyokulwanyisa yakabeeramu ennaku mbale nze ne simufaako mba ndi awo afunye olutazze wano mugamba lutolwani nti lwa zolo tulina wano muvuka amwita ali amwesibye kayakadde omusambya sambira wano amutte nga yali amwebaserako nga yali amukoseza nako ali zolo tomumanyi njagala omubuuza kamoga ali nga ali amukwanye nako wadde ng'omukazi alemerako ng'afuuka tabbu ng'ayombera wano ng'afuuka ekizibu nga gwe naleese okansolinga nga mukakanya kati bathen nga oba yaliko ekikyamu ku mutwe kubanga nedda abantu amina taata alhamdulillah mumpanga nno ku ssente mumbuuzako obuuza temumpa ssente ozo owulira nti bazaagala munze otegere nti ekyo njagala buli muntu akimanye agamba nti bampa ssente bategere kyekyamu era nze ateekamu amina kiwala munya Allah amina kakati nabeeranga ku live era nabeera nakolanga YouTube channels wano ba final channel bannoonyanga baani bannoonyanga bazze okunegayirira omwana yatukozesa ensobi kubanga ba final channel kakalaamu ne bakaizi bapromotinga akaana kali akagante kannebakako nga bajja nokunegayirira biki tuddemu tukole emikutu gyaffe gyagwa jennifer omukulu gwewerako gwe gubako abantu ngamba sona tutandika okukola omukazi nga ajjanga wano ne mugaa kati jangu osibenga wano nze nja kuguliranga emmere nekyokunywa nkubengayo n'ebiroddeyo nakyo era bukyali bunaku ng'alina okujjawo n'omugwana omulala nga tamala n'omukazi ng'era olujja ntumya ebyokunywa era nga munda wamwe olujja naye ntumya emmere bw'aba agana nemuwaayo kyemuwa kati weyeesiba ku musajja ono nti yamukola olubuto katono amuttire wano nembiyingira negayire omuvubuka namubandinga ne ku bondi nga takyajja kukola n'agamba sikyasobola kujja kutunula kubeerawo kulaba mulambo gwa mukazi gunneesibako amaka gange bwe gafiiraawo muvubuka alina mukazi we w'amaanyi muvubuka ng'atandika obutajja wano kati mwize bonagendanga mu YouTube channel ntutandise okukola ne ba final channel kama tuula wano oyogera atandise okukola eddagala ly'ensansa alitadde mu mutwe ataddemu eddagala ly'ensansa yateekamu kala nnyingi nno okufuna jastabolingirako siye mubi ng'atandika okutegereka eddagala ly'ensansa mu mutwe ng'anoonya eddagala ly'ensansa eryo lyagendamu erya bbulu lyagendamu erya kakobe erya papo omuntu omubi nno mutetenkanya ofune sepu mwomulabira yabonaabona ofuna kale entuufu gyateeka mu mutwe ng'afumba eddagala lyansansa afumba eddagala lyansansa ate alina amumanye ebbeeyi nze ngula omukebe gwe ngula ogumanyi ogimanyi obadde oganagenda masaluni bankwatire bampunyirire ekitegeeza omuntu wabagalino syagwa na mukebe kati ndi ku kitubu kya mitwalo aga ava ebweru ajja mukaki ekitegeeza omuntu waba tolina sente za tinti osobola okuliza otinga ku ndagala z'ensansa ekituufu kubanga ensansa bweziteekamu eddagala tezivaamu enkuba nebakozesa lya 5-7-10 abulwa kyali akola tinti talwaza kati munnange tinti talwaza fewaffe talwaza kati munnange ngamba zino mba ndi awo eddagala ly'ensansa twali twambuka awo twasanga lulo wa pakalasiti bino byenjogera lulo ye mujulizi yatandikirawo twatandikira wano ngamanyi wano tuwangale waliwo abasajja bangi omukazi nalingawo omu ne Maria nga natandika mukamusajja abasajja muko omusajja kati ye nga atandika okwogerera abasajja nga lula mugamba munnange ebyo byoyogera no biraba bisobola okufula omuntu osimanye buki kakati osobola okufuuka senga osobola okufuuka motivation speaker lule owa pakala anti ngamba ngamugamba awolereze sayidi ibyanyi kakati tetandika kwetuma Nalongo nze mpulira boogera Nalongo mbagala Nalongo yani uza Nalongo yani n'abalongo wadde mmese oba envunywe ebbiri tazizaalangako pozi nga Nalongo weza ensundo gundi zayoga nate kisajja mukama tugamba jiri nnyingi kati munnange bannange
nze nga mpulira nalongo ndowooza bano bannalongo bbeeredde ne abatunda kwete bannalongo abo simanyi bbeere biki simanyi nnyindo za minya abo olw'ekigambo lule kye yayogera nze nga kyendowooza anti ngamba ye erinnya lya nalongo alijja wali oli advice gyamugambye nti otandika obuwulirira bano lula teyamuwa linnya yamuwa kirowoozo yamuwa idea nnungi kugamba nti ebintu byoyogera bisobola okukolawo ebitiine nobibulandinga n'okolamu booti nobooti kati munnange mba ndi awo mpulya nalo aŋŋamba nalongo nze nga mmanyi nalongo bano babbeeredde ne banalongo biswanka banalongo bisapatu eyo mayi banalongo twangi ku nsi abalina abalongo abatuufu nze era abanange kati awo weyazaala n'abula ndoza nga abeera waka na mwana saafaayo kubanga nze nali mujjemu eri trauma gye yayina eyokweraliikirira okubeera awo kati ngaafunye ne bayogera kati by then nakolanga ne Capital Music lujja kati lujja namugamba mujjeko lujja yagamba akantu ako kandabikira bubi kabibi byekwogera bya bulimba kwogera nnyo manyi alimba ate alimba nakwesibako nkulaga lwaki mbalaga ekintu kino nti ebizibu by'abantu abalala babijiddemu okubifuniramu platform abalala babijiddemu n'okunoonya sympathy abalala babijiddemu okukola kabampane wano balugawo abalema abalala babijiddemu okubanga nti baagala okumanyika oba bagwagwa abalala babijiddemu okwagala okulwana entalo ezitali nayo entalo zaabwe oba eza famire bazireese mu bizibu byabaki oli waba yavaayo okulwanira bwenkanya bwa mwana bwe n'omusajja alwanirira bwenkanya bwe gwate entalo zo zolwana nazo lwaki ozigatta wano lwaki olaga nti ono gwempalana ennyo nina okubeera ku saidi kwali sina kubeerako wadde nga manye ekituufu kubanga oliyo yamuku essimu yalaga nti amanye ekituufu naye alina okukakasa abantu era alina okwereega ennyo afune ne basoloozaako ssente mwenze kati kankubulire abantu balina ebizibu basobola okwetabwa n'omwana ng'avaamu envunyu oba omuntu ajja wano nga buli omu wamutambula envunyu nga bye bizibu ebyaddala kyokatolabebiririmbikamu bokuyisaawo ebyabwe obunanfuusi n'obulyaka abala basiba amagulu ago najjanga omulema nga awonyera naye ngaakusibidde mu mpale abantu mubalaba abantu balwana entalo ezitali zaabwe naye nze njagala obbagamba buli alwanagana nange ng'onnumbagana olwanagana na Katonda oba okimanyi nti sikulumangako nga ekituufu okimanyi kino nkikugamba olwanagana na Katonda bw'oba okimanyi ate njagala okwongera okugamba abantu bw'oba oyagala eddembe mu nsi bw'oba oyagala okubeerako obulungi bw'oba oyagala okubako ne ssente bw'oba oyagala okubako ne famire yo oginyumirwe bw'oba oyagala okubako n'essanyu n'akaseko ku matama bw'oba oyagala okula emmere kutule mu lubuto bw'oba oyagala okukola bizinensi etambule bw'oba oyagala okuba ne bbaawo ng'okyamulabako ng'omulengera n'omulengera ng'oba olengera mulengere weewala emikwano naye bw'oba onoonya endwadde sukaali pulesa bw'oba onoonya amaka gakuleme bw'oba oyagala n'abaana bo beetamwe bw'oba oyagala okusuula bizinensi yo onoonya bizibu kubeera mu makomera kola emikwano nze mundaba nze mbeera nze kanaera omuntu akunoonya akantu ako kakulu ako omuntu akunoonya omuntu agamba nze bangoberera oli annondoola mulu nkulondoola wa nkulondereko ki oyina ki oba sikwewolangako sina lugoye lwoyambala luntuuka ngenda kweyazikako nze nyambala ebigoye binene ndi muntu wa bipalepale bijjampa nkulungoya seeyazika seewola ze sina mikwano by the way ndaba ze sina mikwano gy'abakazi abakazi bonna bamanyi ewange bajjayo ne bannamawulire abasinga ze simanyi waabwe mute mwebuuza nti omukazi ffe rajja waffe ze simanyi waabwe sigenda nayo ze sizunga simala galya sirya mu kyalo nze una okugenda ku mukolo nze ndaba nze nfuna kaadi esukka 5 buli mwezi ne bw'olaba nnyimuse nga ngenze ku mukolo oba awantu nga ngenze awantu omanyanga nti wankwatako nnyo wankakatako nnyo mbungenda kuki
kakube kuzikazika nsigenda kuzikazika kwa kajanja fe twafira bamama baffe bafa abantu babazika gye bali naffe bajjo tuzika tonzikirangako toli mukwano gwange wankizo oyagala mbungende ku mufu mugende ko mukoleko ki njogere n'ebitakwatagana ngende ku mufu sinaayo kakwate obadde mulamu tetukwatagana obali mufungi gye okwo si kwe kwerimba kwe kupretendinga kwennyini okitegeera so mu byonna gye njagala okugamba nti abantu bagadde nnyo okumanyika olaba omuntu ng'afiira ku mama fiina wali mu bizigo byakulema ozembe oli musawo muganda abasawo baganda bangi nnyo lwaki gwe ofiira ku mama fiina otandise okuluma omukazi sente tazigaba ali embizzi gwogaba mmeka nga nawe weetaaga buyambi kufuna bulungi nnyo sooka weefeeko naawe kennyini weetaaga buyambi oba oli agaba sente zo oba ali embizzi oba akoze ekimuleke ofiirako waaki bw'oba tonoonya kukweripa ku muntu abasawo abaganda bangi nnyo mama fiina ye musawo muganda ensi yona yona bonna bamala kwogera ku mama fiina bakumuvuma okukola erinnya kola bibyo bijja kweyogerera nga mama fiina yakola ebibye ne byereeta kubanga kiri ne girasi n'omwana omuto akiraba ne mama fiina ayamba abantu mama fiina agaba centers nagwali ogabiddaani okuleka okuyimira ku bizimbe by'abantu n'ogamba nze ebika bannange namwana lwofunye akagoye akapeoboke yazise n'ebisawo bino ebisawo by'abakadde birimu ebyo byagubedda nojja mu kamera kwata kamera kyanosaamu kamera okankana endwadde zakkubadde ez'obukulu owenna feesi erimu ebikuyiro ebiguuna ebizibu amagattogatto g'oyambala tokyanyuma kulaba oŋŋamba otya nti oli musamiza wa lubaale n'ogenda ku stage ng'oyambadde mini abakulire abasamize baba mu mbugo babeera mu magomesi siweki ago ng'ojjeko amafiina bali abani ne mafiina talina mukolo gwagenda kola gwa buwanga n'omulaba mu kiteeteeyi okuleka ng'ali waka ye respectinga oyambadde mini ebisabi bire nalinga abali akubanoonya gwolina takumatiza tukubajjira ekiti oba tukuwa omulawo wesotenga omulawo mu makati omatire bufune kipo tukusongolere ndowooza tukuwa kayondo kakanu weekonekonenga omukazi noyambala mini ebigulu byagulukira nnyo bingi nnyo bwe biti tebyawula kati nowosonseka ekibada wekikuyulika nekikuwe nekigwira mu bantu sima abatava mu myezi omuntu akusojja n'akutama omukazi ansojjezza omukazi baitha nze simanka omukadongo kamu nayimba mu bandi emu nina ensonga zange lwaki nze nagenda mu bandi nali mu Eagles production naye nga butayagalamu basajja bonna kumalayo togenda kuyimbamu mwe temumanyi naku eri mu Eagles production temwamanya kyaliwo bwe nagenda mu Diamond production ya Katolo Bwamba nga kyekimu ekiriyo bamala kwebakako omwana omuwuliza Maiko wasaba meka ani amulesi ngam ani ate omuli omulala obadde ki naawe ani mu byonna njagala okugamba kino enyabo nti fo tulaba ze nagenda mu Diamond production yes era Eagles yannema lwekyo batugamba mulondeko kimu yes batuyimizaawo ku AY bagamba okukola kino nekino okolako kino embaga sajja nze kwagalwa openire yes sayina wadde wengenda okubeera mbwoba kikuba nali munaku nnyo nemagamba sijja kusobola bintu bya sex nengenda naluma abantu bangi bankabira naye nagenda wanyi mwanyinaze nsanyusa okulaba ndi bulungi ogamba kimwanyi nange it's okay ntwalirako ebyo byonna ebyo motoka engato zino zitwale enyabo bwe nagenda mu Diamond production nga waliyo Loyi Kapale Rebecca Jingo Dolly Mutibwa Kinene Dr. T ne Betty Mpologoma waliyo oyo ani wali yani nga kapo bonna abaliyo nga buli mwayi n'omukyala nafuna okusomoozebwa ng'era at least
nengamba awanyo wao okuyimba kankwene nyine nenenye okuyimba wava mu Eagles nga ne Diamond ebibadde eno nyinyi exactly yes ate nga waliwo n'obuzibu obulala nti at least ne waba ayina ayagala ajja kulipire akutekeko ng'ennyongereza oba abeeko kyakkolako kakati obuzibu obwo ujjukira bali bakazi be webali kati ate abaana abamu bajjanga nga banaku era kino kyenjagala okugamba abaana abakosa kadi y'obunaku muleke kukosa kadi ya bunaku kukosa mibiri gyammwe muleke kukosa kadi y'obunaku okwenafuya oba okuvuma abantu oba okufuuka ki nze namanya ndi mukazi munaku ekyanjira mu mutwe nga wendwala sirimuwa bwensinga nfuna olubuto nomanyi obunaku bwo ani agenda okumbeererawo ekyokubiri nga sigenda kulwana ntalo n'abakazi nengamba nze n'ennaku yange sazikulwana ntalo n'abakazi bano watya nfunidde wano olubuto nengamba era nengenda enyaba munagenda nengende wa Chansi Nalubega Chansi Nalubega nampa omulimu nenyimba naye bwe yatuula nentuula saddamu kuyimba okuva lwe yawemmula nange nempumula lwa nsonga ti gurupu esinga nze njagala nkubulire omuyimbi gw'olaba oyo omu omuyimbi omuwala wayimbira akuba akajji omuyimbi omuwala wayimbira agambe nti agenda kuyimba wano ng'abantu abamwebaseeko mulaba abawala abo temwegomba nga baserebo temwegomba bawala baserebo omuwala wayimbira oluyimba omulabe ku TV ng'abasajja bamwebaseeko nga ne byayiseemu nze abawala ngenda ne mbatunuulira bwe nti mbadde nabaawo nga babakako mu mmotoka awo abamusi papa badde abebakako awo ne tulaba kati wenda baayogera ti onandoga nti onakola ki netunula bwe nti nalaba rabishi yogera ki era nze sisobola kera kumanya nenzikiza mwana agenda kuyimba sisobola nakatono sisobola kwati waliyo sanyu waliyo nnaku nayimbira wa era nayimba dde era nayimba ennyimba mmeka so mu byonna kyenjagala okulaga kiki abawala bumubaleka abayimbyeko byebalabye babirabye ennaku gye bayiseemu tewali agimanyi mugibuuze nze nze njagala ofuna omuyimbi nga tagenda kukulimba otule naye odi yeseberamu abasajja nga omusajja alinamu akasente yagidde ekintu eki akufuuwa naye nga enfuuwa gyakufuuwa mutakufuuwa yazze nga yagidde ku mission mutasobola kuyimuka nakufuuwa emitwalo emiliyoni 5 era bonna bonna abantu bemuwulira ogenda okuwulira nti gundi oli yamutwala Dubai namufuuwa omutwalo gwa $, oli yamutwala egundi namuweserwere oli yamusookako byebyo betuyitamu ng'amakulu anoonya kukufuna kyokka nga etageti kukwebakako kukufuwa sente ku stage okwo akufune kiggwe ekyo kakati mutemumanyi mwana nze katika mbabuulire njagala munoonyeko omuwala bago bayita Brown Sugar oba naayogera simanyi Brown Sugar mukwano gwa Chris manyi Brown Sugar ayimbyeko babaddeko mu biki bayimbyeko mu bigroups bingi balina bye balabye ebibamala naye simanyi nti anaanyumya ayinza obutayogera naye mu byonna kyenjagala obagamba abaana bennaku gye balabye emala mubaleke temubawogerera tebakola amanya tebagakola nga mmwe mwe temuyina mannya nze nina wano omuwala omukazi anvuma omukazi okuva lyadda mu Uganda anvuma yanoonya ng'anoonya tensoni yange kakati okuva lwe yadda mu ggwanga anvuma era amasanyalaze agafunye nnyo ng'anvuma naye kakasa nsobola okukola ekintu kimu gezaako tunulye ku bantu b'enziza ensiba baali bewana nti bamaanyi balabe yeno batunuulire abamu baagala mbu babakwate bakole amannya naye linnya eryo litya abamu balumba abantu nti kanvume gundi nkola erinnya eryo liggwayo litya bwe naavuma gundi ngenda kukola erinnya ogenda difuna naye liggwa litya omanyi lwaki nti nze ndi all seasons
ndi self-made sesaavala kuvuma muntu okola erinnya ate bonna egendeza nnyo tewali muntu gwe nonagana naye atanumbye nze abantu bonna bonna basinga be mulaba bampalana be bannumba nze ndowonye naye okwogera noku muntu nze ngenda okwogera ku muntu nga nina entalo zange ezaffe eza munda nga zaffe era gojja vayo gambe nga gwoyogera ku Bobi gwomanyi gye nvudde wange ne Bobi Wine gwowulira Bobi Wine anvuma oba olowooza bwonvuma asanyuka gwomanyi ebyange ne Bobi Wine njagala nonye abantu wana balina tatu ya Bobi Wine ng'emazeeko ebbanga nga tebize bya struggle basi bya struggle ginoonya agirina nkuwulira bulungi kati gwomanye ebyange naye oba omanye byaffe even ne muzeyi Sentamu ng'akyaliwo taatawe oba kati njogere ku Julius genda obuuza muganda wa Julius mukwana Bobi Wine bayota Julius buuza Miki buuza Pastor buuza Namuleme obabuuze buuza baba City buuza Nyanzi buuza Yawe era botosobola bagamba kigamba nafuruga na Bobi Wine ne baddamu oba ne basaayo ekyabo tebasobola kuba kati gwe tomanyi gwonvuma kuba oli ku TikTok oli ku YouTube olwa n'entalo ezitali zizo weripa gwe tomanyi so mu byonna kyenjagala okulaga kiki nti abantu baagadde nnyo okukola amannya naye mu mannya balina ate eddembe ly'abalala balinyiridde omukazi oba ajja afune eddembe ly'omwana we muleka afune eddembe ly'omwana we tolwana ntalo zo tojja kusonda ssente n'omusajja muleka afune eddembe lye abamuwagira babeerewo nze bapangisiza abakazi ababiri be bapangisiza bonna mbamanyi abadde bambadde biwiigi bafuuyi ba mmindi babatwalanga ku bivulu kufuuwa mmindi ng'enkuba etonnya manyi kati Eagles alina omulogo w'enkuba mumuyita buwogi buli gurupu nanko Paulo alina omulogo w'enkuba we mumanyi sigenda mwogera negundi saagala kwogera mannya g'abantu nekyo bamanya abo abakazi bafuwanga mmindi bo olutuuka ku show omanyi lwaki ekigambo wekyava bakadonkamu nti bafuwa emmindi babayitanga kufuuwa mmindi bwebakoola abantu nga bawutuka ku kyalo nga bamanyi nti basi zituuse ku kyalo nga bakwata lumu n'oyo yeeyita Naalongo mubuuza olimba lwayina omulimu gwabwe gwali gwakukommonta mmindi kuyita bantu munje muyingira zimikali n'enkuba batunuulira amatama gano n'emba gagwamu batunula efeesi zaabwe balina amatama magazi nga ganga gapusi balina feesi ennungi ngene yange omanyi kibayita okukommonta emmindi nga bw'oyita abantu mubayingira ebikali omanyi nze sayimbako mu kadonkamu kati kadonkamu bwato wayingiramu abalogo era kyemuva mulanga bagaga nti akadonkamu baki balogo gwebibuuza nga Abdul Mulasi kati njagala ogyeko Abdul Mulasi kati njagala ogenda obuuza Abdul Mulasi yajja okunyumiza omukazi oyo noonya Abdul Mulasi omugyeko interview yajja okubuulira omukazi oyo yaani yesibye ku bantu kiwawayo ekitange gundi ekitange gundi otufe omuyewwa buli muntu omulipirayo muganda wange yasobola kitaffe kyava ali bubi ani ali obubi bwe bakompeeringa abantu kunze nawe ani ali obubi nvuga Mercedes Benz 2 eyes convertible open roof ovuga motoka ki parking eringa bondi yeyange ewaka yes gyenjagala gyenkyuzinga abaana gemu bazanyira nze nagamba buli motoka gyondabamu teekamu enamba plate muki olaba amannya geesoma simple ojagala avuga za sula gwe teekamu enamba plate olaba amannya kigereede etamanya ki bintu byayangwagoga ebyanguye URA wobondayo emmotoka ki obondayo mulengi Rover giyingizeemu ejja kuwa amannya confirm simple so abala bavugana za bondi bavuga motoka za looni za mabanja fe tuvuga motoka nze sivuga motoka ate nze kagambe ekigambo kino abakazi mujje competition mu bulamu gwokompetinga naye ali kigyoli waliwo yabuukire bamuwasa tukwabiri eyo Masaka abuukidde omusango naye amanyikeko awolikekeko bukyanga bakuwa ekifo tolina kiwali oyogedde ne bawulira nze njogera buli lunaku nkola decision nezikolebwa nezituukirira nava wano ndipoting omusajja abadde omuzungu ng'ayenjera kuno yeekola ebintu muzungu boda yes agenda okukola omusajja bintu byakola nga bisoza Uganda alinga
alinga abisteka ku social media nenga alinga alabisa psychologically nenga mumuseka munyumirwa mukolaki aina kigambo kyakosa kya Uganda matako bakimanyi matako abadde nga avume eggwanga ngavuma Uganda ngate mwali video nagenda mbinya nnyo ngenda nenkola report zange nze manyi wenje nkola report yes Woman nje bakola report yes advisor neje reporting amanyiyo go reporting wa okola competition nango reporting wa go reporting wa yani gwa kusasula nze buli mwezi masira ejja ejja ensonga mbadde nsabole mejiva ke ya muzungu boda bantu betaga bategerere ddala nti yali nnye nayo okuva wakola report ali Netherlands something like that ensonga eyo jawule egazire ddala kubanga sina songa kinjigasiya tojita mboyisi omuntu bwajja navuma Uganda mwene mutandika okuseka naye mulinika naye musanyuka naye mukola kikubanga yakola views ngate asindika bintu ku mikutu psychological kaniza kankubula ekigambo kino ngenda kyogera nesigenda kyogera mu bubi era abanda bakikotinge bulungi olunaku lwa leero mukadde waffe Besigye akwatiddwa n'amaletwa mu kooti y'amagye naye kinajjukirwa nti lemabega kaawo mwalabako era abavubuka abasajja be bakwata nga bali mu Kenya bagenze okusoma okuyiga obuyeekera ab'ekibiina ekyo kyakulembera ekibiina kyo kimu era ne babaleeta wano ne bateeka mu kooti kusoma kuyiga byakuyeekera njagala bagamba ekintu kino bw'okitunulya n'ovuma security n'ovuma police n'ovuma ki singa abayeekera bayingira wano ozo bagenda banatuuka ku President Museveni nga gwakafira abantu bameka bangi singa olutalo lujja wano bagenda kujja bakwe Museveni yeka bajja soka kuba mikwano gyo family biki nawe kenyino oyinza olugenda kati bw'oba osakanya bw'oba ofumiza soka ofumintirize nnyo n'abadde ndaba akireewo toyitawo okoma baba kutenda okudduka toyitawo okoma akireewo badde eruzira nga nja okulaba sipapa nga nemmere olyakuya sipapa kikumala okulaga nti olina ebizibu ebikumala akireewo obadde eruzira Bobi Yanga gyali tewali agendayo ne recent nabadde ngenza okulaba Sebufu Bobi Yanga gyali talina na ssubi ligenda kufuma ne Basebufu bagenda kufuluma mwakuta omwana wa SFC yes ali muleeya omukuba mu mugongo omujjeko enkofiiro gikasuka nga atali munansi oba owa SFC ababaddemu mwe bavubukamu musobola okubeera gavumenti yonna erina security esobola okubeerawo nga muli awo ne batabairamu mu matu bateekamu ekisoboka singa muyingiza obuyeekera mu ggwanga singa mutendeka ekintu ky'okubalula ekintu kyonna mu ggwanga abantu abo babeera bafa bagamba nti bagenda kufa ku kitebe kyonna baluddawa nga mwala bomu bwe zaakuba zitte bannayuganda naye nga mwe bakibaddemu oba bakipulaninze muli babale kati gavumenti weba bataddemu security ne mugigwamu ne mugaa nti ono mwana tumuguddemu wa SFC tolina right ekuba mwana wa SFC tewezalya kalimu kabasa toyitawo okoma obunyama bw'emuzimbe obuli emmere n'empuuta obuli namungodi mulya bikyapala ebikomano ne muzimba gatalani ne muzimba ebifu amabeere mulinga abayonsa akireewo toyitawo kino nkikugamba akireewo mwe mwetadde abasajja emitima emibi okutta omwana wa SFC omuwatukira ku lanka ebega omuntu abo baana be SFC olaba abavuka abo bembeera nabo ababange kati gongeza nga nontukira nonkwata booti ntukirire onkwateko njagala mukama akuveemu talanga tubeera nga mbeera mu bantu bangi awo talanga mbutuba bangi ntuukaako obeeko kyonkola otegeere omwana wa SFC omu training y'omwana wa SFC abaana banyumiza ebyo abo babatwala e Russia ne batwala simanye Iraq simanye batwala Iran Isirayiri omwana omu aliko ebbiliyoni obuwumbi bwa Uganda nze tena amagye galina sente mwe temupangiranga ne ku gavumenti tomanyi kibayita gavumenti oyo komanda omubagenda omukonfaminga nti wa SFC agende ku gulawundi omu bwati mukama Katonda sinayiga byama by'abasajja mu nveeko omu bwati budget ye nene ndala tovala abaana balina lanka naye kati engeri mutabeera nabo temuzimanyi zibeera ku uniform bayambala obuntu nga kuliko obuntu tosobola namutegeera nsobola okuzayo ku mwana wa sipapa omu olaba oyo mwana omu yabeeranga ne sipapa ali sniper omanyi babeeta ba sniper kyovala yakuba essasi wano lyabayita wano nga asobola okuba wano
naye akulaga nti ki nsobola ashootinga wano siga nti yakuba miss si kye kigendererwa kye omanyi kye bayita sniper wa SFC ngalankayo sniper mumira mu firimu kati kambanyumize temula muwana b'Amerika Uganda yina ab'amagye muwana America kubanga America psychologically batochalinga mu bwongo era nga ola buli kaseera ngabo badze batunafya bakola ebintu okulaga nti bo babinywera bukyokola bwe kiba kifubo babinywera ne filimu zino zatulaganga nti omumereka omu akuba ekyalo kiramba omumereka omu akuba simanyi Vietnam namba omumereka omu psychologically ntukula ffenna nga tumanyi nti tulina fear naye sawa yalera abaana baddugavu bali mu magye g'Amerika ne balina lanke nene ate bana Uganda ne misole nene bebatwalayo bebasindika kati gojja kudda wano okuba n'abantu mwe kati nze kati nsobola bagamba ekigambo kimu musabe nnyo President Museveni oyo mumulaba sooka twebaze Katonda olw'okubeerawo kwa Museveni President Museveni oyo n'amala anyiga mu bunyiizi n'ata ku magye buti n'agamba kati njagala mugogole Tumba oba mugogole just newataako battalion emu oba n'ataako barracks emu Makinde eyo kogiraba eyo Makinde eyo keyo barracks Makinde ante atagimanya agirabira kuno ku nkulu n'agamba nti ntadde Makinde mu Kampala yokka emu eyo osobola okumala mu nnyumba y'omwezi nga toguli opama mu nnyumba naye nga tewala gavumenti fuluma eyo Makinde yokka eyo but kati obadde okimanyi nti gavumenti erina amagye ku buli level bemutalabanga nako olaba abaana Kenzo be yayimbiramu bagenda nayimbiramu mulaba abaana ba Samwise gavumenti erina n'abaana ab'amagye emyaka gye nsobola okugamba n'owakana naye nga balinga nsi namba mitwalo na mitwalo naye mumanyi gye babeera mumanyi gye bali mumanyi gye babeera basobola okukkiriza okulinnyayo bamanyino gye babeera teweepankira ku kigambo kyabata gavumenti eba esobola okuba ADF negifulumya wano nga muwoozi yekka yabakuba oyo muwoozi yakuba kkoni n'amufulumya n'amuzaayo n'abalimbalimba nga buli kaseera n'abalimbalimba nga nabamusindika nagwa mu amusi n'akola ki paka lwe yamukwata ye kennyini koni era bannayuganda bagambanga nti koni taliyo obadde okimanyi nti gulu yalinga nsi ndala ku Uganda ngeri beno tulya chips tukuba endongo ngeri etokotanga okusala obukazi sazi kaluma ogaba nti kaluma evudde ku Uganda era gulu bagimanyi gulu Genosane musala abantu balina kumwebaza bwebaza gulu yakadda ku Uganda bo tebabimanyi fe tusanga ba Genotema son of elephant temu bamanyi bawuluguma tambula butambuza takana liyuga bali basajja bakoni abalokoka Genosane kwogera nabo nnyo atambula butambuzi mu gulu atambula butambuzi bwati ne bamulaba kati gwe kunyumiza abana bakoni baba bayina beba balabye beba bawerera gwe bomanyira gwe gwani gwakirewo gwani akuto musajja wa SFC ompempi mugongo omujjako enkofiro ginya kutaka nga akoze musango kye kimu baba nakusanga ne bakujja amanyo gonna ng'ogamba ki basobola okubokola ekyabwe ne batalinda na order okuba waaki mumukutte yes mu handling toli wa police you a civilian toli wa tolina right etokyalinga muntu mukwate era bagamba genda ku police obola byo muntu kiwekengede mutwale ku police bagenda ku police mukutte omwana musibidde ntumana kwogana bakulu police je tumana kwogana bakajogana ba boss kamana kwogana musoke mukuwe gwani ngobadde ku apa wali ze badde njijayo ngotulanga ng'ekifundikira son of elephant atambula wansi ettaka ne liyuga ettaka ne likankana ne lijugumira Genotema obamanyi oba bawulira mumulekerawo okwepankapanka n'okwejja ku bye mutamanyi gulu nga gulu yali nsi ndala ku Uganda otalo eriba abantu bafanga ne babasala obadde kimanyi otambula mu ggulu mayiro 2 nga toleyo ku muntu n'omwadde ennyumba
ovuga ogenda arali yumbe novuga mayira nanga twaye ku bantu abantu bakyali mu gundi nalabayo nga tugenda nga tuddega twali tugenda nebye mu campus nalabira ddala ekkubo nga bati abayina ensisi bagugumuka bagugumusi gwe oli wano kubanga Museveni abawadde eddembe muli ku bantu mulina TikTok mukwata masimu muvuma abantu bavuma baki notukanavuma president w'eggwanga otunuya omubaka Ssemujju Nganda ne webuuza Ssemujju Nganda oli mu parliament Sale Musale government ali mu parliament gwoli mu parliament ayise ebiteeso Ssemujju Nganda oyaga tugamba kye bakonda tokimanyi abantu ba constituency bakulonda kukulumba Sale Musale genda mu parliament oyisa kiteeso kye bakulondera tebakonda kwatakinga Sale Musale ali mu kifo ki gwolumba omubanja takuvuganya takuliko yava ne Uganda n'abadduka yava mu Kampala wamwe kapeka mwamugobayo n'agende eggulu era omusojja era omuliko omulimu empindi ku mabega constituency yakutumye Sale Musale walozeko mu constituency ne weebuuza ku bantu kye baagala eba kye bagamba tugamba nti mukola empalana ez'oluberera nga ne mukolako empalana sirevo zammwe Sale Musale akuba essimu ejja Ssemujju Nganda kino nkikugamba Sale Musale nga yakubye essimu ye emu osobola okwepamira nga twogeza mazima essimu ya Sale Musale emu ekufunira ofuna embiro mudawana ne mukangabaza mu bukamera kuba mulabye obukamera mweteka parliament mu nkubo naye essimu ya General Sale Musale emu Ssemujju Nganda osobola okufuna embiro empazo ne basanga ng'ozoonoonye ng'ali serious n'agikonfaminga one call just a one call one call gwoliko gwojerega omwa madubalo manye nakuyo nyoko munaku muzibu ali eri yambala nga Museveni gwovuma chief in command fount of honor fountain of honor omwana Jeno Muwoozi Kanerugaba gwe bakugamba nti yakulira amagye CDF ojewa amaanyi n'obwa madubala bwo obumuvuma nga bwe weetunuulya nga wina n'obujonjo mu face obukwata essimu ne weeri kubanga wagula Tekino n'oweerikodinga n'ovuma Jeno Muwoozi Kanerugaba amaanyi ogajjawa Jeno Muwoozi oyo amanyi okujja mu bajjeno ffe tubeera nabo ne basaasaana bokka atuuka butuusi ate nga tatera kwogera era tayogera atuuka awantu tolabanga Muwoozi mumuvuma mumulekanira eno tomanyi Muwoozi anti yaani njagala Mukama akuveemu ofune ku bwongo oba bubikkulo tegere Muwoozi yaani njagala ogaziye ku bwongo manye Jeno Muwoozi Kanerugaba yaani Who's Muwoozi atuuka mu meeting y'abajjeno bo bennyini ne basaasaana buli omu n'akwata position nga bajjeno banne nga tannayogera kigambo neki oyo gwovuma amaanyi gw'ogajjawa gwe teweebuuza gy'ojja amaanyi mwagala gamba nti abaana abagaga tebalina masimu abaana b'abaminisita bannabajja tebalina baana abaana baabwe tebalina masimu nagabbeeyi gasinga gammwe bavuma baani nga ne wayagala latest basaamu kutesa tebalina baana tebalina masimu nabadde bamayiko mukulu ayina omwana omuvubuka bavuga na nnyonyi tebalina masimu ayina abaana abavubuka abalungi ne tolisanga nga bavuma saabaddeyo naawe weegaana ki saabadde naawe wa Kapitaani Michael Mukulu ewaka saagana nammwe luti mwangobeya saakuwa ssente ggwe oyagala kweganira mu kamera nti ndiddamu n'entambula naawe awantunze Jennifer weeganire mu kamera nti obwongo bwamwe bubalima mbuuze ndiddamu nti ngenda naawe awantu gwe nenkwana essente nze sinze nakugabira ssente ggwe tofaayo ojja kuba bulungi ojja kuba bulungi kyo nkikuzeemu era kimanyi so mu byonna just mubikule ku bwongo wadde temutegeera mwekake funa ku common sense ogamba omuntu gw'empaana nze njagala otule wekka mu nnyumba bagwe naalongo bagwani tula wansi ogambe nti mpaana fulufiga ne fulufiga yankola ki muwalanira ki muvalananye ebbanga muvumye mukoze ki newe nalyayo emmere nagendanga nayo fulufiga yankola ki kyebuuze era obuuze bino byonna byavaawa
nga tuna bakugamba bakikofira bankwe kwa kikofira yankubidde kakati muwala tukoze tutya. So I don't want to know. I don't want to listen anyone and what. Ngabe watandika okunvuma. Ngabe watandika okunsojja. Ngabe watandika okunyingira kuba oyagala erinnya. Bw'obookera ku makyo neesonyiwe. Ojja kuba n'emirembe mu mutima. Otherwise nja kufiirako. Gwe wenna alirwadde y'okunvuma. Oba gwe wenna alirwadde okulowooza nti ogenda kummalako emirembe. I'm ready to die with you. I'm ready more than ready. Nenga kyo kyalumba abaki. Bwemanga sikulumbangako. Njagala okikwatulira. Bwemanga sikulumbangako. I'm ready to die. Nenga nfiirira amazima. Kubanga ne Katonda akimanyi. Bible egamba nti amazima gali bafuula b'eddembe. Bwemanga sikulumbangako. Olaba baganda nge bandabirira. Mashallah. Thank you. Banfaako buddakiika. Akajama akoche akaki. Babeera awo kiberenge. Balaba embeera ne bagala teka chai. So mu byonna njagala okugamba bana Uganda. Nze newuunya omuntu n'ovuma alien skin January, February, March paka December. Nafuna ekizibu n'ojaguza. Alien skin yakukola ki? Yali mwavu nga tewali amumanyi nga tewalina amwogerako. Yali bawunsanga n'ebikomando bimulema okwegulira nga gyali Mukama amusitudde. Kale muvume mumuveeko. Naye omuntu omufuukidde ekizibu. Tomuvaako. Talina kye yakukola. Kuba oyagala bakumanye. Oyagala kabampano okumanyika mubanja akyaliye. Oyagala kuŋŋamba obadde oyagala nnyo Joram okusinga alien. Okusinga alien abadde amwagala. Omuntu abadde amuvugira abaana be. Omuntu amulabirira abaana be. Omuntu awa abaana be ekyokulya. Nga ne alien skin yennyini mu bantu bonna bayina abayitirivu. Joram yabaddamu ekyokulya. Oyagala kuŋŋamba nti obadde oyagala nnyo Joram okusinga alien skin. Oyagala kuŋŋamba nti abantu mu accident bafa. N'abatabadde bafa. Tobalabangako era tobawulirangako. Ono Joram yasoose. Joram yasoose. Oba oyagala tukakasa nti gwe ategeera ennyo okwogerera gwe emimwajo gimigazi menenyo. Kyova olaba mbagamba abavubuka abeesembeza gawala. Waliwo gwe oguwala gwajja mpolampola ne gwefasa alien. Guli awo gugenda ne gwemimula gulinga ogubeera kubanoonya. Ogukazi ogwo gwasoose okujoboja. Omuntu afiiridde ewaka. Emabega gonna gubadde gumulumba nnyo ogwo. Nga gusiba gwe babadde bagusiba nviira oba gwabadde luddawa. Omuntu common sense mbagamba is not a common. Anagambye obika ngaani. Oyogera ngaani oyogera byota. Singa bakubuuza. Kati singa police vayo ngekola investigation. You were suspect. Jango tubuli. You were suspect because gwamu bwabadde musauli nga bakolako nviino ganda omuntu afidde ewaka. Era nsi yonna asoose kubirabira ku gwe yes vaayo. Gwe wagajjeewo era wategedde otya. Mwagala kwekakasa nnyo nti alien skin yabeebakako. Ekikiko kikyakola amawulire. Omusajja fucking omukazi kikola amawulire. Twandigambe nti omukazi n'omukazi bekoze be fucking kikola nti obembe fucking omuntu. That is news. But mbu alien azinya omuntu. Is it a news? Ago mateeka alina okwegatta. Era mu kwegatta alina kwegatta ku kitonde kikazi. Nammwe abavaayo bagamba nebase ku mama fina, nebase ku full figure, nemuzaddemu omwana. That is not a news. I'm a woman. Nina kwebakibwako. Ekitonde kyonna singa abadde mukazi naga nti yande ebisiyaga maybe. Ago ge mawulire. Naye omusajja ni waba alina akasolo nga kamulinga embalabe bafaanana atya naga nti yannebakako. That is not a news. Kuba nina akasolo k'omukazi akagendamu akasolo k'omusajja. Full stop. Mulekerawo nokiwanyisa okulowooza mbu no mumujja kunto kyalinga mugambe. Simbula. That is the fake news. I'm a woman ayina enkudi ensava. I'm a woman all seasons eyagombebwa buli musajja. Ndi mukazi ayina akaziga ndi mukazi anyuma okulaba. Ndi mukazi omulungi atunula obuswandi n'obusomi n'obuwoomi. Ndi mukazi eyegombebwa buli musajja. Olaba abalala batebakako mu birooto. Olaba abalala baafa naye balowooza era batwebakako mu ggulu. Nga tebalina. Kale ate gwe akyali ku nsi ayinaayina. Nkimanyi nti neegombebwa buli kitonde kisajja. Okuteekamu akasolo kuba nina akasolo akasavu. Akayina amatama. Ate nga nange ne mukazi. Kati gwe bovaayo n'ogamba bunne bakakufufiga. That is not a news. That is not a news.
Simbula eggaali. Ekyo njagala nkibagambe. Mujja kuwana entalo ze mutasobola kumalako. Obadde oyagala neebake n'embwa. Pozi gamba oveeyo gavumenti embwa yanzaalamu. Bagambe nti onazaala mu mbwa. Naye omuntu tiyanzaalamu. Wala waganzaala mu bikere. Ago si mawulire. Tegakyalina mawulire. Oshegedde. Mujja kutulipira tubasibe. Tubakole betujja okusobola okubakola kuba amateeka weegali. Era gasigale nga si mawulire kuba ova noga nti wanzaala mu yes. I'm a woman. Sina nzaala n'okuzaala. Gw'omanya ennyingulu y'ensava ezaala n'okuzaala. Gw'omanya abakazi abalina ennyingulu ezitazaala. Naye yange ezaala n'okuzaala gye weepankirako. Gyeyogerako. Kati ago si mawulire. Muleke kulwana ntalo zitali zammwe. Muleke kubeera ku bantu. Nja kujja nkwokere mu kayumba kumeka ennaali. Kazi tebamanyi linnya lya General gye liva. Balinoonya mujja kuliwulira. Muve ku bantu man. Nja kwokera nnyoko mu kayumba mukasiisira mukumeka ennaali. Asirikosi ozike bisiriiza. Kugambye nvaako ganya okunvaako. Tebanzika ku kyalo kyewammwe. Tebanzika ku kijja kyammwe. Siri muganda wo. Ofuukidde bujinga ekizibu tosabira wuwe. Kyaki togirinako wadde akakwate. Tomanyi gye yatandikira. Ogamba nga bw'oluma omukazi gwe yawuka naye genda naawe omufakinge. Genda omunyumirwe kuba yamulekawo. Bw'aba ali awo malwaki yamulekawo. Kati Jesi yakuwa gaapu naawe osobole okuwoomerwa. Natandikira. Naawe tandikira awo yalekawo by'oba olya. Yasoose okwawukana n'omukazi. Wano abasumba bonna betulade topest basumba tewali alina mukazi gwatandika naye. Kola research. Olaba abaana baba abakulu babazaala mu baani. Kabere basajja banene mu ggwanga baani. Babuuza abaana be bayina tandika olabira ku baana bena Bujingo ye wenjawulo. Ti ye munnanga ayina ekitundu ky'epesa mbamukolera. Olaba ne pesa likutuka ku ssaati n'otungako eddala era ne liyingiramu. Naye Bujingo ne mumufukira Bujingo. Atasabira wo n'abanja kyaki. Atayo n'abanja Pentagoni. Pentagoni ya nnyoko gy'obanja. Bujingo talina kwogera bwati gw'omuwogerera. Bye bagamba furufiga ave musango. Omusango furufiga aguvemu. Omusango bagwonoonye. Bakolayo bati naawe novaayo n'oyogera. Nedaba obwongo. Nenga munnange weekako otegeere. Kasuku weekake. Saimo mwekake. Ate singa munja mu interviews ndakuba nze best top trending center. I'm a trending center. Tamusa kumvaako. Ekyo nkimanyi. Mwina kunjogerako musoke mu trending. Teri video jakola nga sirimu era olaba kilipo konkonyeeko oba ko describing omuntu anfaana ke batemamu ke katambula. Ne yafedda TikTok ya mulemera dayina kulundeta na nyigawo. Natambula. Na cropping akafaananyi kanga asobola okutambula. Because I'm a trending center. Kubanga gobovayo nawe noyogera ku musango noyogera kyekimu. Ate nga nange onnenya kyekimu. Era onnenya okwogera ku musango njagala nguveemu. Nze omusango nagutandika. Mumagubukira mu kkubo. Byenjogera mbinako investigation. Mwetemakola investigation. Kati olagala gamba gwosinga balamuzi n'abaloyo abasoma singa tebatuwandikira nga tukuveemu. Singa tebatuwanga nguboni. Bandi badde babawoni. Nebino bivuka biferi ebyale mu ensi bivudde ne byefuula bitegeere ennyo. Byeno byafuna gundi. Eno ani? Kwa postingira okwo kubatagingira bamuwozi. Twitter. Kivana kikola Twitter makigande. Byonna ebyo byali bigundi bya Bujingo byakolerawo bagitalitani. Internship. Byakolerawo internship n'abiyamba n'abiriyisa n'abisasulanga. Ne bifuukira ekizibu ebyo. Bakolera eri intern. Byago bibuyabuya byonna ebyo byona bebiziringo ebyo bikola Twitter ebyo byefula mu biwandiika nnyo. Ebiraya biwasiza obukazi obulinga obugologoosi. Buli awo obukazi budame. Bakola Bujingo kakati kankuze Bujingo musu abantu okumanya Bujingo musubira kujja kusaba mulimu ne wagwa kati nasigaza ndiga bbiri. Osubira Bujingo kudda mulimu mu bulamu bw'ensi nakusaba mulimu. Ensi ne wekyuka katugambe ekyo tukubisemu ensi. Osubira unaku Bujingo balisaba sayima omulimu oba Suzani Makula. Olusubira. Oba osubira abana ba Bujingo balisaba Suzani Makula omulimu. Balisaba sayima omulimu. Nate basayima basubira okusaba Suzani Makula ba Bujingo omulimu. Kakati networking ye erichi. Network say eriwa. Kubanga network. Yo network. Yes. Yo network is your network. Eyiye erirudawa. Nze abantu bandaba mbawule basura motors. Tamulamba
basipiika bamusuuza omuvubuka ali wano nga tannawasa ne mumugamba muli wabisiyaga mwavuma Kenzo n'azaala abaana ne mumuvuma awasizza era mumuvumya nnyo Kenzo ate nga n'abaana azadde muono n'azaala muono ekitali musitaani kuba omusajja na musiraamu era tukyamusuubira n'okkuba embaga endala temulowooza kyongera okukakasa nti ayagala bakyala atali mukyalo omu yazaala maya mukyala mulala lwakuba alina choice tayagala babi ndowooza kibanyizaga n'agabi ge gayomba abala abaana bagenda mufulumamu yazaala mu mama wa maya n'azaala mulemba n'azaala muki munyamutoro era mukyayogerera Kenzo eyo system yonna gyagikola kubalaga nti ne musigala nga mukyamwogerako kumwe nani yali amusiyaze bamusika ku kijja kyewammwe ate nga bakyala be bali public sigamba nti abakukusiza mumwagaza ye yabatwalira ki yatandika wano nga tewali amufaanako nga buli amanyi talina nakyagenda kubeera musuuza nze namuwanga n'essente ze banfuuye ze banfuuwanga nze namugamba mundi genda olyemu emmere genda ogule soda ffe tulina endagaano nze buli muyimbi gw'olaba weebuuze lwaki nze mukwano gwa Chameleone ndi mukwano gwa Bebe Cool ndi mukwano gwa Bobi Wine the top 3 ng'obavuddeko abo ndi mukwano gwa Kenzo ndi mukwano gwa David Lutalo ndi mukwano gwa Gravity bwe mba ndi mubina nibadde olza tabamanyi valu yange waliwo omulala abayina nga bonna byo mikwano gye sikyabeerako n'omu waakiri kati gwe noonyereza lwaki mikwano gya lwaki singa ndi mubi nga mwagala okunjogerako singa ndi mikwano gy'abantu abo bonna watolwa n'emikwano gyange gye nnina kwanza sinoonya mikwano maidi nze sinoonya mikwano saagala kuba na mikwano nze siba na mukwano gwensinga simwagala noonya omukwano ogunsinga gungatteko oba onontegeera manyi okuntegeera olina kuba ngaotegeera nnyo sinoonya mukwano gwensinga nabako ababe bizibu batumazeko emirembe akusika kuzza wansi ne bwogula ettaka bw'omutwala akusimireko bagamba waliwo amayembe naye ng'alabye nga walungi ate tezirina tayagala naawe obeere kyekyo njagala nkuwa ekisinza okulemesa abakazi obufumbo gye mikwano gyabwe abaadiba omusajja muveeko oyo omusajja akuzze mabega omusajja akulemesezza n'omubuuza owuwaaliwa nga tamuyina owuwaaliwa wasuula abaana abo ababaana tobonaabona n'abaana tugende bweru genda ku kyeyo nga naye ali wano tunda ennyumba ogende ku kyeyo oyo omusajja bandekera abaana nja basigaza kumba anoonya wakubbira tandika obaleebale osanga nti munanansi agamba okolera abantu amaduuka nga netalina dduuka n'omubuuza ye akola mulimu ki ono akola mulimu ki osanga omuntu akugamba ayogera ku balongo nga tazaala nga wadde mmesi oba ensiriŋŋamu n'omugamba ono awa amagezi g'abalongo agaba enzaalo abantu modula abo balaba balina ebintu bye beekubamu mbuuze ndabirira abaana naawe tosobola kwerabirira feesi ekulinga ekikuti ekiyinja kyebatawalizako mu kyalo wenna olinga biguuna koze ekiyinja kyebatawalizako kibeera kitya bye bino ebibeerako amayinja nga galinganga nga feesi oyo omukazi bw'ogiraba yenna ajjudde namusuna nga ziringanga ekyagire ekyawookokawo amabina gamutambulira eno katonda yamukolimiririrawo amabina gamutambulira eno gwe mwetegeeza alinga omulimu gagambaddwa era balina amambale ne gano gennyini gabatambulira ku magulu gasesetuka andi gatambula gasesetuka ova nkwata abeera ku oligino nga liri wamu liba sambi ku sambi ng'ebbina liri wamu nyama ku nyama si bigoyi olunaku lwaleero kyennyumidde mu kawewo that is fact naye nga tubajjukiza nti tuli kusula moto osanga omuntu agamba mbuze nze senga njagala okukola research ku basenga ba Uganda ababuulirira obufumbo abalala bakuba nakivo namba freedom sita zijjula ondage bbaawe nga tamuyina kola research njagala bapanga awo oba njagala muntu atwe comment mu basenga ba Uganda ba motivational speaker ba Uganda buli ayita motivational speaker ba Uganda ndaga bbaawe amaka gafa mundage bbaawe kati wagwe walemu okukwata omusajja gwojja mbulirira omusajja bamukwata gwojja onjigiza bakwata omusajja nga naawe walemwa tandika tudde mu reality njagala okola list y'abasenga ba motivational speaker aboogera ku bufumbo bonna aboogera ku simanyi nywe enkwaso nywe enviiri simanyi nyo biki nze ndabirira abaana mukuŋŋanya wano bwana baagala kubba bantu nanti munanansi wata we yatandika okubba abaana
yajira mu struggle nti wanupu nyaze kununula gwaga kumbe naze kwenunula nakaba oyo akaba alinga lubaale kube mando ine mando ensia enkabi ngayagala yasamya mizimu jamulema okutereza gero tereze mando ove ku bana babatu omukyalo oyo yajira mu struggle beba base Bobi Wine beba se nupu tosobola kabe bana boto maziga bana balinga bitano nabanga chaba wacha wagire kibiina kubango era nze singa bano balubongoya singa bayita dono mukazi nawo bana sende zaabo mu bulungi nze waliwo abantu abazisa struggle ya Bobi Wine nga bayine ebigendere byaberanga bo basasulwa nga ebikola bebekola enneeyisa gye beeyisa nga bola mukulu zaake enneeyisa ye teyongera ku kibiina kya Nuupu ekitoolako kulabisa erabisa bulabi ekitoolako kufuna bulungi bano abaana abagala okujja okwesimbawo beeyisanga basiyazi bajjanga bakomediani bafuuka bayimbi batandise okwambala onaambala sikati onaambala blouse onaabanga yeekomba onaabanga akomba balinga abasiyazi bena bireeta abantu question mark nabagamba something like that kwegamba oyagala constituency unoolaba ayagala constituency King Saha awaana njaga tetuganyi ginywe nayo ginywedde otya kwasi buli omu tewulikika bulungi togi preachinga muki obe wanjawulo omuntu asobola okuwa akaluluke ng'olina ekyenjawulo kyalaba nti gundi yali jakyuka kino yakireka ngaola Bobi Wine yali last man kati principle obe nekyokulabirako ku muntu gwe weegomba ne bwe tuyogerako kati abala bigenda banyiiza tetuyogerako mu bubi bazasinamu abanyuma n'okwogerako tubyogerako musobole okubitegeera nze njagala bagamba ekigambo kino aja ali muizira ne munamugamba nti yakwata mbizi nti yasiyaga embizi ngenda sigala nga mpagira ali paka omusango guno kuggwa nkiddamu ali muizira ne munagamba nti yasiyaga mbizi ngenda kusigala kusaidi y'abasajja ndabyeko mwalabe sitole y'omukazi eyakwana omwana wabba ngenda gikuweereza bosa wagitekewo omukazi yakwana omwana wabba n'amukosa simundugumu 2 n'amala n'agamba n'amala n'atandika okugamba nti n'omwana yamuleepinga maama yakosa omwana wabba omukulu temunala sitole eyo ng'etambudde nnyo tujja kugikola tonnagiraba badde mu kuzunga nnyo ennaku zino kyokka n'amala n'agamba nti omwana yamuleepinga omwana avuddeyo n'agamba maama saakuleepinga twateesa twayozegeranya simundugumu 2 temunala sitole eyo ng'etambudde nnyo kandi bano bankalaba katono wuno Walusimbi yagamba nti kitaawe yamulemesa omuwala gwe yali ayagala naye kwe nnyina era muzeeyi bwe nakusanga sawala na mama mmaali era simuwalanangako era nawe kenyini sikuwalanangako era siwakana naye nga kyenakola nkitegeerawo sakwata maama twakkanya obadde omuvubuka ayogera twakkanya agambe tamulidde mulindi gumusebisa tamukoze mirundi 5 babadde beekola ebbanga naye omukazi yavuddeyo n'agamba bamba omwana ekyo kyekitonde ekikazi badde beekola ate omukazi mwana w'esitole y'omukazi yawadde awabba obutwa temubera ku social media ennaku zino tubadde tuli mu kuzunga temwala muwala abadde awamuvubuka butwa ku social media era temunamulaba sitole nga ziyitiridde ate kubaddeko omuwala ng'awa omulenzi obutwa bannange mumubeerawa lwaki teziri mu niiki yange bannaabiraba omuvubuka yamukutte ng'amutabulira obutwa ng'agenda bumuwa yes nezo sinaaliyo wezi tetuzirabye nnyo mpazi eno eri nga mukazi awa bba ekyo bakita ekitonde ekikazi sigenda kuva ku saidi y'abasajja sinaaliyo z'obutwa siva ku saidi y'abasajja ne munakola mutagenda gikuweereza uno abantu abasinga eggulire lino mwalira uyo omuwala yabadde ayagala kuwa boyfriend we butwa bwajabye omuwala abadde awa boyfriend butwa mukazi ekyo kye bayita omukazi nga n'obutwa bukyaliwo
ekyo kyaita ekitonde ekikazi ng'oggyeko maama wo abakazi sitaani kino kibagamba abakazi setaani okuleka maama wo nze ndabyeko ku bakazi oyo omukyala mumulaba bwe nawadde nyumya ne Aji Ali nagenzeeyo yantumizanga yagala kundabako omanyi bwandaba kafuna essanyu nayebaza n'okwebaza by'omu twali tunyumya naŋŋamba waliwo olunaku yali yanoba n'agenda nga oluvannyuma lw'okuzaala mu Mariyamu omukazi yamutabukira n'amugamba wazaala otya Mariyamu ozaala otya ekyana ebyana n'ayagala okutta omwana omusajja n'agamba kaŋŋende mukazi sajja wagenda omukazi addamu amwegayirira wayitawo ebbanga omukazi amweyagalirira akwata vidiyo amukwatira ebintu byo amuwa biweeweeta asikamu mbw abiina biwanvu bizibu kakati obirekedde anijanga obiredda ddi era komawo ng'amwegayirira nnyo ng'amwegayirira abaana bo omusajja akomawo omusajja yajja kiro ne bagenda mu buliri baatuuka mu buliri n'omukazi oyo yennyini oyo bwe yatuuka n'ava abira omusajja n'alya aba ali omukazi agambe nze banagenze onkutte ondepinze nze onkutte omukazi ayimusa kutte bisaliya bye abeetaddeko adduse ku poliisi tufudde yamukuba miliyoni aga oyo omukazi akimanyi kyenjogera yamukuba miliyoni aga kesi ey'emabega we yamulopako ng'amuwaayiriza mbu yamuleepinga wabiwulako luli nekyali silent tekyagenda public omusajja yali agamba bannange mukazi wange abadde ki munange nze omukazi simulepinze omukazi eyampise yawoza musajja si wa ntalo si wa bigambo bingi tamanyi mumugende kajjansi wana bapama abasobodde obba wa keesi lwakuba abaddewo abasirikale abamu mukazi bapanga nabo ddiiru kubanga olumu abadde era omusajja bamuvuga ne babayimiriza abeera n'amabanja ge era waliwo ne babayimirizawo ne babakubaaga kati obuzibu omusajja ajja ne ssente naye baba agenda okusuubula ebintu abisindika e Sudan nga omanyi kati ngenda asuubula gaasi kati amanya nti kati alina miliyoni 5 kati afumye n'ensanvu ng'eri akonekitinga nga omukono nga bazimukubako ona manja banange daddy baby tata babana babange miliyoni sente mmeka asatu miliyoni bantu atomva mutotwala mukazi wange asatu gaago si mulundi gumu sebiri si mulundi gumu si mirundi ebiri nembaga yesemba bule omusajja emijina emyezi omusajja yabadde egundi we bakolera omukolo gw'esemba bule ebintu byonna babizza ku mukolo babitunda bali mu ndeeba bantu te nawo byonna oba bitunda so mu byonna nze ngenda kubeera kusaidi y'abasajja mwana by'omuwala ono muvuka badde atusibira bbana elefanti omukazi gwatemyeko amagulu wano omukazi mu buliri nga beebase yayimuka n'akwata ejjambiya n'atema omanyi okutema otuka okutula okugulu ate n'akumala yali atema nakwakubiri kale kubanga tosobola kutema mulundi gumu otema pwa eregumba olaba egumba lennyama biba biwagala ebijambiya ebyo ate abata kiplaningidde mulundi gumu kitegeeza katonda bakolambe okutema nsingo era togindooza ali azzaako nsingo kakati abakazi sisobola kuba kusaidia mwe mutusaasire ngenda kubeera kusaidia abasajja ngenda kuba n'okulanga abasajja bafuna ministry nja kuba n'okulanga abasajja nabo bafuna obwenkanya boy charity bino tetubyogera nti tulina gwe tunyigiriza ebintu bino lwaki tubyogerako accordingire ku bikigo byeyogedde emyaka gye nasaba nga ku nabaana gwada mulabyeko tuzaala abaana omusajja asobola okutwala lutu 3 notalaba ku nabaana okujja kukalaka kalaka tuliko akantu akaliko obutututu ako kekaliwa akakapika energy naye nabaana ogimanyi eriwala ebbanga lyomaze ku nsuwa lweku nabaana ye yagamba mbu eri otunulayo bwoti nogiringiza mbwera yagirabako kati nabaana takyagyogerako twagala kumanya yaddayo etya mwagitereka wa ddwaliro ki ne bwe twali waneeno ku musango wano nga tuva wano okudda we basemba omujja ekajjansi bamusindika eri n'ensonga y'enkumbi tebadda mujjinyegako bayibuli egamba nti olulimi lw'omwimba terulyaba mukisa ate bagambe ennaku zombi zibeera ki ana mubeere bakaka muffe tulina omusibe mu shero ffe abalina omusibe tulyokke
in fact era nabadde njoga ne Aji ne mugamba Aji nagamba oba tuguwulire baguwulire nze I'm okay, I'm feeling okay kati Allah yampadde ekisa okubeera wano singa ndi mufu ffe bannannyini musibe tuli bakkakkamu oba batuwa bbeiro oba babuulira mu ssango which is okay kyonna kye kiri naye amazima nga gali nti tuli winning team oba baguwulira basale baguwulire tetulina buzibu tujja kugumiikiriza naye abakazi mulekeraawo okubba abasajja n'okubatta abakazi mutandika okwekolera omukazi batasobola kubeera mu maka ga musajja ng'otegeera abakazi muba temusobola kukola sente zammwe abakazi muve mu competition abakazi abasajja be mutulugunya nabo baana b'abantu nabo baazaalibwa nammwe muzadde ebyana byammwe mukazi gwe akola omusajja ebikolobero by'omulisa amazzi mubalisa mu mpombo ge mubafumbira mu basiriwaze ozadde ebyana by'obulenzi bagenda kubirisa amazzi bagenda kubisala enjala bibenga binna mu nkanga ekyana kyo kikwerabire buli kyokola manya nti bagenda kikola omwana wo gwazaala omulenzi buli kyokola omwana wabendi omulenzi nkibabudde buli kyemukola abasajja kyemubaliisa bagenda kiriisa abaana wange ne ku nsi mwafadda mwavaako nga mwavunda nadda abaana b'abantu bangi basasulira ebintu bannyabo byebakola ebikolimu n'ebikolobero nze mbala wano abayinaayina nga basinga nga n'emirambo gye basinga eddembe abafu basinga emirembe gye bebase bw'oli ku nsi oyinaayina osinga n'omufu mbalaba butalangako omuntu akola sente nga zimuyita mu ngalo bwe weebuuza omukazi oyo sente zazza kuŋŋanya nze Aji mukyayogera naye Aji Badiri wali mundeba mumulaba yalina hotelo nga bagita Emirates omukazi wasikanga chapati yamuba hotelo namba nagisula yonna omukyalo oyo omu yekka oyo Aji Badiri genda mundeba kati Emirates agize eri genda bako namala kwa store ate yasa n'okubanga nyuma na fightinga kye yamukola nagamanya tagamanya yamanyi manya malala kati gwe saali kwebyo olaba ono gundi ono ani amutebi Aji Mutebi naye ettaka libaliko tebalina wadde ekyapa kyawo wadde endagaano yaawo lya mwana wa Mutebi muganda wa Mutebi era tonva munnange tompayiriza tinze ntwala mwine ettaka nalyetuggako nalituulako bwe bukodyo bwazaakola abasajja bonna bataano bana babiri gwe mulungi gwe mutuufu tolaba n'abamuwagira bayita Nalongo abalongo baliwa ye gyono yesiba kamoga ali njagala ojje wano obuuze zolo buuza bonna bano abaliwo n'amugamba nti yamwebakako enanyini lubuto musajja ali katono afe anti bagamba birds of the same feather n'ava ne ku mulimu omusajja neyegoba ne ku mulimu wano wetuli njagala omunoonyo mubuuze ensonga bakyawagira oli akola byennyini exactly bagamba mbulira gw'oyita naye kubulira empisaze okay ensonga eno kibi kifaanana munni simanyi oba tugimaze ensonga yennyini ensonga nze tugenda kusigala nga tuwagira Ajali era nyongera okubiza bannayuganda mwenna omulanga abaleberera eggwanga n'abali wano olunaku lwa Mande tuddayo mu kooti today lwakusatu naye Mande tetukyayogera nnoko za mwezi mbwaba biki ku Mande tuddayo mu high court okulaba nga Aji afuna obwenkanya oba batuwa bbeiro oba bawulire musango tuli okay ate tuli bakakamu ne Aji ali okay era bwe yavaawo yampita mu kasenge nengena netunyumya netuseka netwewa tukola ki tutugaa kati ne mubuuza ebyokulya akyali okay ebyokulya ali akyayagala n'abasire tebaagala aveeyo kuba balya bulungi bamuliirako baso nabo basaala ababuulira bizinensi abayigiriza okukola kati gwe munnange alowooza nti oba tulina puresa yonna tuli okay ffe abalina omusibe munda gwe obulimba bwo odduka nga tewali akugoba kakka nasala puresa ojja kutulika ndaba n'ennyama bawedde ku matako okay ensonga endala gye tubadde tuze nayo mu ddiiro ku puroguramu ya leero y'ensonga ya ono omuvubuka soogera ku bafu okay sijja mwogerako ensonga gye njagala okwogerako ya Stesha Mayanja newunya nnyo bannayuganda okubeera nga muli lawuze like okutuuka ku ekyo Stesha mwamutuma ki kyemumubanja e Canada kyalina okudda nakyo kyataleeta Stesha mwana w'abanyammwe Stesha mumubanja ki njagala bategeeza abayimbi buli babagenda okukola kosa tebaba ne stunts nantonga oba onoonya stunt ku Stesha
kale bw'oba olina ky'onoonya ku station togenda kukifuna lwa nsonga ki station manja si kirasiyo gw'ataaloga station manja bwategota nti station ali akuloga abantu bangi bagenda gundi andoga gw'atali mulogo wategedde ddi timbadde olina kubanga obadde mu ssabo ne weeraguza which is nawe wali ogenze kumuloga ne bagamba nti akuloga station manja oyo azaafuna ebizibu ebimu kubanga mukama alimuwa omukisa station Katonda yamuwa endabika n'amuwa eddoboozi n'amuwa okutegeera n'ajjera mu bless yajjira mu bless ye omanyi abayimbi bamala kutoba nnyo station yajjira n'oluyimba yali mu karaoke naye oluyimba lwe yasooka ddala okukola Silver yalubawa ne Sakyewa station waabwe okuba nange bwe nti yali hit teyazaako kigere abasinga okukola hit bamala kuyimba ennyimba nga mmeka kati station kyabakaluubiriza nnyo akantu okujja n'akuba lumu kyekibakaluubiriza ku nze okuba nti ndi advisor wa pulezidenti kibaluma balowooza nti nkyali mu level eno gye twalimu nabo bw'oba wansanga eno bless esigala bless njagala okutegeeza gwa Mpala no bawarira station Mayanja kino kakigambe ti station alina omukisa gwe ogutali ogugwo era weebuuze station yajjata nayo wajja otya station nawoona omuwala ntogenda mujjako omukisa gwe agenda sigala nagwo bweyazaalibwa nagwo kubanga tebava mu luto lwa nnyina ne beyava nabo mu luto lwa nnyina be bamu tebaafuna mukisa ngayo gwe yafuna kubanga buli omu afuma n'ogugwe era kyova tuzaalibwa mu nnaku zazimu olaba bazaala balongo naye buli omu najja n'ogugwe asooseyo n'abaali awaswa n'addako temufuluma mu kituli mulundi kyokka nga temuva mu kituli kimu n'olwekyo gwawaana station kino nkikugamba tinowaana omuwala nanga toba togenda kumuliisa wadde okumunoza togenda mujja ku linnya lya station oba obwakabi bwe nalaba station yagenza okyalira omwana we yes omwana abadde surprised oba enneeyisa yabaddeyo omwana era asigala mwana we gwe nowoga nti omwana tayagala station bw'omwana tayagala kulaba maama we era station asigala yamuzaala ate gwaba tamwagala gwogenda muzaala bwana omwana n'abeera mu makaago era station ajja okusigala nanyini ki nanyini mwana kati bigambo bibeera bitono station amukuwa omwana oyo omuzaale oba omwana akuyite maama akuyonke abamu temuyonsanga na biyenje muli awo mulina obubeere bwana basasana obw'ebisiraani oli ku mwana wa station mwogerera oyogerera waki omwana abadde ku ssomero kale osinga mu abasante bali ku ssomero singa mu abasante amutwala ku ssomero nga nalya bbeyi mutujjeeko amaalo n'abanabubeere obw'ebisiraani obwakulumbala nga bwalipa buli nga nokkayonka obuyonso okanoonya kalinga enkwa aneri omusajja nimusinga obugimu ndaba wano balista timu yabadde agenda okuzannya ebikonde nga balina amabeere balinga abayonso endogoyi egyo bibiri gisamba ebikonde nga musinga n'ag'abakazi egyo ne gundi nani egyo bibiri gidwanda ebikonde ne MC Cuts ne Cuts ennyini nga amabeere gennyini alinga yayonsa jjajjaawo egyo emibiri gikuba ebikonde nammwe beraba naye era mwabba bayungwe nze nsasula basasula nze kintu kimu nasanyuka timu yafuna ssente ne Cuts nafuna ssente era ekikulu kya bena bafuna ssente era nze nali njagala bafune ssente balyoke bazikola naye bwe babba bennyini kiringa akaduuka bakadama bennyini be basiru oba okyawolereza ono ng'owuli ono awadde ono obukadde 8 oba okyayogerako nti ate sisaba muwadde 8 ate gundi andoona yasinisa 5 mukola edduuka ate oba okyayogerera ono ng'omulala asindikidde kaduuka miliyoni 2 nkolera ekibanda ky'amanda era nze sibiriimu ebyo bakadama kaduuka obobba bantu bo sisobola nakusanga n'enkunyega naye lwakuba nti osekaaliya yakyagulanyi kyekikunjogezaako kyokka wajjira mu situlago naye kyokuba nga obbe bimawobe bibbe oyuleke ne mu bbiiro bibbe malo biwawabyano biwawera nti byebyakubba hane balagiro zisindika ne mulaba nga babbi ono nomulala ne basibasise yabbye zino ani asobola okukolera bizinesi twogedde tumaze ffe tuli ku ground bizinesi zitulemerwa abakozi bw'ataliwo mu bakole bizinesi bagikubalire bakusasulire omukozi bakusasulire renti ground simanyi bakuwa amagoba nobitunuulira nogamba bino bapamamu bipame babizaala luddawo ene mu byonna station mangi agenda kusigala nga wakabi kubeera wakabi station mangi okumanya nti wakabi mukole bato kalo nantongo
longi gifuula battle ne station otegere nti totuuka station mu kkoota notyo pima kyonaamira even mu kwogera mu ndabika mu bikolwa mu nnyimba tosobola kutuuka station nnyimba ze yakuba bw'oba owulira ng'omwewulira era ng'oyagala nnyo okumwogerako muyite battle ketti abateekeyo basibe biveera ebafeeya battle ndaba oli ogwo gugwere ati kati ye yamuliko yamwogerako sitesa yamwogerako ono yamwogerako kuba kyenagambye nti abantu balipira buli muntu gwolaba alipidde omuntu eyenkana naye nze ono aneeripieko agamba mulondola munaalo ng'olaba ndi kirasize nze ntunda byogero si nti mbeera ebyo nga naye yennyini yeetaaga kwogolola ebyogero byabalongo ye kenyini alinga ebyawongo yeetaaga kutwala mu round about kumweyambulula bw'otunuulira eri ali kuma mafiina mutunuulire kenyini yeetaaga buyambi ye kenyini yeetaaga kutereeza mmandu baale munyiivu empewo zamwegaana bagoba aguyina kati bye basitasa mayanja bebalire ayite kulaboye ne Jasmine sitesa muleke kuba gwe omu yamutandika buli kaseera buli interview buli amubuuza ku sitesa era sitesa omuganda okwegatta okola sex omanye muli gye bakamukola bukyangadda togenda mugana kwegatta togenda mugana kuleba kunywa yabadde amugana okwegatta anti gwe boyogera nnyo ku muntu ng'olinga agamba nti omulemi okutambula omulemi okufuuwa n'omuka ajja kuba doti nga nnene bwetevuge nga omuntu akutema omuntu abeera ku muntu n'abeera too much mubeere ku bantu mubaveeko ko tofiira ku muntu olina gwe waleeta teba muzika ku kijja kyewamwe si mwana wa nnyoko nimwesiba ku Susan Makula mbu azaalira ggwe omwana gwazaala kitawe yagenda omutuuma erinnya mulina endagaano abamu temulina na nnanga muntu gwadde ennanga muntu wadde endaga butonde temugikeberanga n'ekika kyoli bagenda kugaba bukulu gye bakugaba si gye bakuzaala oli ku Susan Makula ne Bujingo swaitani zina amajini ebimu betwogeddeko so ekintu kya alien katusabe Allah atusaasire ow'ekitiibwa kubanga nze kyemmanyi nti alien mbali mu muvuma tewali kiriwo kati bafunye reason olaba mbali muvuma temulina nsonga kati mufunye ekimuvumya muvume bwe munaawula nga emwajja mugimaze okuzabuwala mujja kumukkuta ekyo kijja kuggwa tewali mbeera Katonda gyatasobola butayisamu bantu be buli mbeera ebeerawo tuyigo gifeesinganga buli muntu yenna kiringa abaana ba bulenzi abaana b'obulenzi omwana ava wana abadde avuga emmotoka gyamu n'abakwata mwena n'abakazi omulenzi bamuyingize ku kirago omukazi n'ogenda naddayo wakabba n'amugamba obadde mu bwenzi n'amukuba omukazi n'amukuba n'amuvuma obadde mu bwenzi era gwe abaana abalenzi ne bw'atamala butamuzi bano basobola okuyoola kati abantu bakyekikwekweta abaana abalenzi ne babakwata n'osobola ennaku ezi n'ogenda eddala oluusi ne bakutwadde ne ku fayiro n'ogenda ne mu yababbi so that's life life is full of a challenge so I think tusigale nga tuli bakakamu tujja kuwerekera Joram mukama mulamuze kisa yasazeewo n'amujjulula atulumye kuba yabadde alabirira abaana ba alien yabadde asinga okubeera friend wa alien y'omu abadde amuwa ku kyokulya kati gonga nti omwagala nnyo okusinga alien nebe ddala nga emitwe emikalu gibamenyera bwerere gyagejja naye gyagejja mazzi gyagejjanga mmale koze mmale bano omuntu munene gyabagejjera bwerere mwagadde nnyo abantu okusinga bannyini bo kiringa abafa bakabira ku bafune musinga bannanyini bo nina bu vidiyo bwe ndabyawo buli omu akoze nti omuntu yafudde bulijjo nga temubika abo nababikoza n'okulaba nga ewaabwe baziisa olwaleero naye nga tata postinga muntu weewaabwe kyawagira bafa n'atabika nga ne ku kyalo kuliko omufu naye tannamupostinga dde okulinnyayo ali ku alien kugamba that's Uganda so I think atukomaawo leero
tubadde kusula motors batunda emotoka pya n'enkadde bw'oyagala emotoka oyagala kola bato oyagala kola swap jangu kusula motors ogule emotoka empya n'enkadde obudde bwankuba butonyerera aleeta emotoka bakuwe ssente jangu ofune emotoka ku kibanja mpola osobola owone enkuba osobola okuba ku 0701 879187 direct obera mu office Sula Motors sula yennyini abeerawo ojja kumusangawo Patu abeerawo okukyusa Patrick azikyusa akyusa akwatamu kati oyagala namba manyago oyagala efulumirewo oyagala namba mpya nti kati namba kyeriko gye njagala ne bagijjeko Patu abeerawo kubanga akikola yanyigabanyizi wali mu kompyuta tota bana bya URA ate bwagula motoka musajja yakumma kaadi wagula kiba akumme kaadi Patu abeerawo anyigabanyiziwa nayingizamu Chairman Nyanza abeerawo okulaba nga kimu kitambula mandali sana Maria abeerawo ne Suma Kamoga abeerawo ne Kaine mumpi nakumasagazi wale okulaba nga kimu kiggwa ya Kapale abeerawo nga manager jankusula motozi Sula Motors wantapangisaawo kyekimwawula ku bantu abalala nkujjukiza gwe muganda wange ayagala ettaka nti genda mu Bugwe Rio Estate bakafulu batunda ettaka ate gwe munanga ayagala ebintu ebikozesebwa genda mu Sozo Properties basanga wali Kamuli Road ate gwe muganda wange ndaba ngambe kigambo kimu oyagala omwana waawuge obazanye oba akole akalati oyagala mwana mutu alako out genda ku Ucha Gakid Paradise wali ku Ntebe Road bali opposite ne Sozo Properties babayise ba Ucha Kids Corner babayise ba Ucha Kids Collections baba se Ucha Hotel and Garden Parking no chogenda mu Ucha Gakids mu Paradise Gakids abana bazanye besube ba ine byezanyiswa bingi nnyo ate osobola okukola wona shopping ogenda omwana ono mu shoppingira otwala omwana out nalya bulungi nnyo balabirira bulungi nnyo abaana balabirira abazadde bana babeera n'abaana babeera omwana w'omulekawo ng'olina wolaga tobona na mwana omwana mutwale ku Ucha Gakids Paradise Parking bagina mu bulungi nnyo security ebeerawo okulaba nga ekikwasaganya bulungi Gakid Paradise babeerawo okulaba nga omwana we abeera safe omwana we anyumirwa omwana we azanya omwana wamulabira bulungi balinawo n'abasawo omwana we afunamu enkanyala yonna ntisawulira bulungi omusawo abeerawo ku temperature kola ki byonna wali ku Ucha bali ku Ntebe Road awo beera nga kira awali Ntebe Road waliwo Ucha Gakid Ucha shopping collection buli lugoye lw'oyagala ku mutendera oyagala lugoye lulungi ennaku za Christmas oba Eid oba nulaku genda oshoppingira omwana oyagala bag oyagala ebimotoka byakuzanyisa oyagala nga toyagala ki hotel ey'omulembe nnyo weri ku Ucha Hotel n'olwekyo genda wali ku Ntebe Road opposite ne Zion Estate obere nga ate munnange aba Ucha bakuwa buli kintu oyagala decoration mu nyumba oyagala ngoye za mulembe oyagala ngoye zitakusiwe zitambula ne weather oyagala omwana we yabere fast mu lugoye genda ku Ucha wazadde baby oba olina olubuto oyagala ku shoppinga genda ku Ucha otulawamu ebyokulaba babikuwa amazzi bakakuwa kasoda bakakuwa kaya nungi nnyo genda ku Ucha ate otulawamu oshoppinga buli kintu gwe mama ali olubuto obere nga ate munango shoppingira oyagala kuzaala balongo oyagala kimotoka nga kyabana bevuga babiri genda ku Ucha Paradise genda ku Ucha Collections wali ku Ntebe Road opposite ne Sozo Properties ojja kuba ng'oli maridadi sana awo ku Ntebe Road awo ng'ogenda otuuka bw'oba ova ku Ntebe Road awo ng'okkirira bwoti nga wakava wali ku Shell Cars ate bw'oba ova eno nga wakava ku Petrol City bwe wali Ucha Collections naekyo kyo twalawo omwana bino ebyokuzanyisa bibadde mulaba e Bulaaya bemulaba luddawa ne mubyegomba batalabangako mu Uganda ebitabangawo biri ku Ucha Paradise nolwekyo gendawo olabe Ucha Kid Paradise omwana we abeere ng'azanya nga yeesuuba nga yeevuga mu bimotoka asibaawo ne baana banne afune emikwano abaana basharinga nabo mind ate n'abazadde musharinga minds n'abaana olabe kubanga bw'osiba n'abaana n'osiba ne bazadde banno mufuna musharinga bondi yeeyongerako nolwekyo byonna bisange ku Ucha Gakid Paradise wali ku Ntebe Road. Wadde mulabi mulungi wa Press Media mbadde ne presidential advisor nenga mbera ku Salt Media Salt TV Monday to Friday n'omukulu Charles James Senkuluke kubeerako Musumbalozi Asujingo kubeerako Pastors Hour ne Lunch Hour wa Sunday kubeerako Sunday service tosobola program mpya nnyo mukyala Suzanne Makura egenda okubanga etandika ku Salt TV ya mulembe nnyo yakuwuliriza yakwogera ku bintu bingi nnyo lifestyle ojenvuddewo omuntu na bulamu ki bw'olimu naki ky'osuubira
byonna mukyala Susan Makula agenda kubanga bikuwa ku Salt TV teekako butesi tosubwa program the way Musumba Alozias ojingone Susan Makula babeerako buli lwa Sunday essaawa busy nnyo baba batuuse buli lwa Sunday program the way tubeerako ne Gitu 56 mwana Madola Jimmy ate naye ng'akuwa ebiri mu industry ya music industry ya gospel ate ne Witi Nancha and video experience ne Kojja Mutebi naye abeerako tosubwa amawulire ne falo kusesaazi takamya Kayembe ne Jowari Yamazzi babeerako okulaba ng'ate munaye bakuwa amawulire amalungi kitaka abeerako kwanga kuwa sports okulaba kiki Uganda eriko friends atya erimirire rundawa ena points meka eyiseewo bateyiseewo byonna ajja kubanga kwa muzanyi kigo baguze mu Manchester ani go baguze bwe batyo mu Arsenal yakubya niyo ena points meka okulaba nga eyunga byonna kitaka abeerawo nga kuwa wali Muhammad Omala abeerawo ku bawulire byonna bibeera ku Salt TV tovaako tojjaako mukono tuning a Salt gwosigalawo buli kintu kyekole gwayagala ebyamagalo yagala kuwona beera ku Salt oli musumba oba oli mulokole ng'osobola okuwulira ekigambo kya Katonda obuli enjiri ennungi oyagala kwogerako n'abantu jangu ku Salt TV la omwami James Nkubuge ne Mr. Mwebe Mr. Lumwaja kubeerawo babeere nga bakuwa ate pastors hour obeere ng'ofuna essaawa eyo obeere ng'obuli enjiri ya Katonda lunch hour tugibeerako nnyo olw'ensonga nti musumba atuwa ebigambo bingi nnyo okukyusa mindset change ate psychological nti atukyusiza nnyo atukozemu emirimu mingi nolwekyo gwe munnanga alina ebizibu teweekubagiza teweetuga tuning a Salt TV wokka obeereko mbeerako ne mukulu Charles James Nkubuge bayita program omusuusi nga tusunsula nsonga ku nsonga Monday to Friday totusuwa Salt omunyo. Okay, tubasibudde sibulira ddala abatulaba nange mbasibudde tosuba Prince Apple ku macha mu misingi omunyu mu misingi naye abeerako ku Salt TV tubasiba mwe bale kulaba subscribe beerako ngolaba kuba eno guno mukutungu beerako nnyo okubanga afumintiriza gwenkola naye afumintiriza bw'oba afumintiriza tujja okusharinga ebirowoozo naawe commentinga osobola tuba mu comment biki oyagala twogereko biki betayogeddeeko oyagala tutambule luddawa oba tusindika luddawa tugendeko luddawa twogere ku kiki kyoyagala okumanya gwe munanga tali mu oba oli mu Uganda batali mu Uganda oba bintu ebiraba mu ngeri ki beera nga otuterawo comments tubeere nga ate tweyongerayo okulaga biki ebiri mu ggwanga Uganda na biki by'otamanyi bye badde oyagala omanye oba constituency ewamu oba district oba biki by'owulira ebitali bituufu ffe beera ng'otwa comments awo beerako ngo subscribe tujja kuba nga ate tweyongerayo okulaga biki ebigenda mu maaso mbagala nnyo one love respect team Aj olunaku lwa Monday ffena twesangeyo wali ku High Court. God bless people. Let's stay in peace. Joram. Fango ne Sojja.